njira mutagingire akolanga chairman wa kisawe kye Nambole mukulu Sewanyana naye abere ku video eno ba state agents mwena bagalo twali takerio njira mbere ku video eno kale bitosagala bari sanyo njira ba information radio ndio kengende kana nikena korozo kaliro mukarozo kaliro kagendere bana Uganda mwenna njira mukawulize bulungi kabya bulamu nazzi kuno fe bakadugana na abaddugavu tetwatiranga kulumbiwa nnyo birwadde n'olw'ensonga nti ensi egenda ekyuka obutonde tubusaanyizaawo tulumbibwa ebirwadde bingi nnyo bye tutamanyi nsibuko yaabyo olw'ensonga ekisookera ddala obutonde twabutta emiti twagisaawa kyekituufu ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebijja mu Africa naddala mu Uganda omuli fridge, TV, radio, emmotoka byonna byonna ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebisinga bijja bimaze okukozesebwako n'ebintu ebirala bingi ebizze bitewa mu Uganda nga bikozeseddwako ebintu bino nno bituleetera obulamu bw'amaanyi lwakuba tetukimanyi naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri bwe kiti gwe Munnayuganda yenna kasita oliramu enkeera ennyo yonna ng'ogenda mu ddwaliro sooka weetegereze nnyo eddwaliro mw'ogenda sooka weetegereze nnyo eddagala ebakuwa njagala kabatema namwandu keyatema omusika wepo n'abako n'abaluganda nabekwano mu lumbe lwaki baawe nti buli ddagala ly'omira nnyabo ssebo taata lyowa omwana si ttuufu mulina okuddamu okwetegereza bulungi nnyo eddagala emumira ekibaviiriddeko okufuna alusa pulesa sukaali simanyi biki kansa temulowooza nti kansa mumulya muwogo gwe mulya oba mumulya mu matooke ge mulya nedda kansa ava ku bintu bitukozesa mu bulamu bwa bulijjo kansa ava mu madagala getunywa oyinza okuba nga omize eddagala lya musujja naye ng'ate ogenda kufunamu ekirwadde ekirala kali njala bategeeza bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo olw'okuba nti eggwanga Uganda lyafaafaagana lyafa ttogge tetukyalinamu na muntu alumirwa munnansi olw'okuba nti buli omu ayagala kukola nkola ya munnansi wakange buli omu alumirwa nnyo famire ye n'ebimuliraanye okusinga bannayuganda ffenna awamu nze neyo ensonga lwaki nalemera ku mutimba guno okuba nga amawa information lumwategeere njala bategeeza before nga tonnakola kintu kyonna ng'ofunye omusawo akubuulira bwe bakuwandiikira eddagala sooka obuuze omusawo g'omanyi eddagala lino limanyiiko ki before nga tunateekinga ddagala nfunye information endaga nti amakampuni mangi agali mu Kampala mu Uganda agayingiza eddagala mu Uganda ate nga galeeta eddagala effu ne gafunamu ssente nga go tegafuddeeyo era mulimu n'ebikampuni ebikolerera amalagala nga biri mu nkekeera ne mu industrial area nga bafulumya amalagala ag'obulabe ebyobulamu bw'Abannayuganda golowooza omize panado kumbi omize butwa olowooza omize metakelfini kumbi omize bitwa olowooza bakuwadde eddagala lya kansa kumbi omize kansa yennyini plus kitegeeza nti ogenda kufa mangu mujjukire nti abasawo bonna bali mu Uganda naddala malwaliro gano omumanga bonna baagala kutta Bannayuganda era njala kibategeeza nti gwe Munnayuganda agenda mu malwaliro gano omumanga weegendereze nnyo ng'ogenda mu Mulago Main Hospital eddwaliro eryatundibwa wuliriza nnyo ebitundu 4 ku buli 100 abasawo abaliyo bonna tebali qualified basajja ba SFC abali ku mission nga buli muntu yenna gw'atta afuna ekirabo nkiddamu abasawo bali mu Mulago Hospital 80% ba SFC tebali qualified kubira mu ddwaliro eyo nga mission gye baliko buli muganda bo buli Munnayuganda era gwe batta bafuna ssente ekyo mukitegere bulungi nnyo tugenze ekiruddu kintu kyekimu mission y'abasawo bonna bali kiruddu abasinga obungi bonna ba fake doctors ne ba nurses eddagala babawa n'ebintu byonna babakolako byonna bya bulabe tugenze ne Kawempe gye bayita Referral Hospital nayo kyekimwegendereze nyamalolo ge mugendamu n'amalagala genwava otherwise mujja kusanga obuzibu bakuwa eddagala eyali agenze ng'ogenze kujjanjaba ssenyiga oveeyo ne sickle cells oveeyo ne pressure oveeyo ne alusa oveeyo ne kansa gw'otamanyi y'ensonga lwaki ennaku zino bw'ofuna treatment omusawo gy'aba akuwadde ng'ogenze malwaliro bakugamba togezaako ne weebuuza ku musawo yenna ku nkola ey'eddagala lino era oba ofunye obuzibu mu nkenya mu ddagala lino komawo otubuuze kubanga bakimanyi kye bakola gw'ojja okola ensobi obuuze omusawo omulala ku bulwadde bw'oyogeddeko eddagala bakuwadde olibuuza omusawo omulala ajja kutegeeza nti eddagala bakuwadde ffu kitegeeza nti mwegendereze nnyo ekyokubiri tukyali mu kalowoozo ekyokubiri mwegendereze nnyo amalwaliro ge mugendamu okufuna results za scan ebiseera ebimu scan eziri mu Uganda nfu bayinza okukuwa results ne zikusupply nga n'ofa pressure n'ofa wekka ekirala kyo mukyegendereze ekirala ekisembayo ku kano ndyoke ngende ku nsonga endala gwe Munnayuganda yenna ali Uganda ng'olumizibwa njala kugamba nti okusinga okuddako omuntu omuddagala gw'abazungu lwakiri weeyunire nnyo eddagala ly'ekinnansi liyinza okuyamba okusinga okukommonta omuddagala gw'ekizungu kubanga eddagala ekizungu lya bulabe nnyo
okusinga gwe bw'okirowooza. So buli muntu weefeeko ng'ogenda mu ddwaliro kubanga obulamu bwe bulamu nga oyina ssente ate ng'oli mulamu, otherwise bw'onoolera gajjalira ojja kuba ogenza. Awo nvuddewo njala genda ku kalowoozo ka leero, njala genda ku kigulalugi kya leero. Ekigulalugi kya leero njagala buli muzadde yenna tuula bulungi okukalire ofune akatebe. Nabagee mutagire Frank Gashumba kino ekigulalugi kike. Nammwe abazadde abali eyo mumpulirize bulungi, njala munkwate bulungi nnyo. Ekirala, guno omwaka gunsobedde gudduka speedi, twandibanga tuli mu December 2023 nga tetumanyi kubanga twakayingira January ne speedi kututambulira nnene nnyo. Kale mwegendereze nnyo ebitambula ku social media. Speedi ya wakuliza okuba twatusenda mu December nga tetumanyi nga tutuluza tuli mu January, wala speedi nnene nnyo. Kino bakikola batya? Yose addira media n'agifuula busy n'ateekako diversion ze. Nabasomesa ekigambo diversion abamu mwakikwata batankikwata mujja kulwawo. Mumala data wamwe nga mulaba ebintu bya diversion musebere bya creatings ne state. Nolabira ddala nga abantu ba NRM ba promoting ekintu gwe nodda ku ekyo n'ogula data nolaba no sharinga no posting nenga okimanyi NRM ye postings ekintu kino mwegendereze nnyo. Ekintu kiri babega wakino kaba buli wakyo batuvuga speed bwokyanga omwaka guno gutandika. Reason being omwaka guno ebikolobero bingi bikoleddwa mulimu okuwamba abantu n'okutta abantu, naye lwaki njala kubuuza lwaki media eri occupied nga ne accountability y'abantu abafera mu Freedom City tekinnaguka n'amawulire kyavuddeyo ku mawulire kyavuddeyo ku TV tekinawo kyogera wantu wonna kubanga ye Museveni kyayagala keeping a media nga eri busy beerabira okubuuza abantu abafera ku Freedom City 36 nkiddamu. Reason as to why media eri occupied ne diversion ne creation ezabuli kikeza diversion because tebakyayagala kuba kumanya mazima. Ekintu kya Freedom City n'abantu abafa 36 kyakomye tekyali akyogerako. Ye kiyakoze pump media gipampi nabaga buli muntu akulietinga diversion video ku social media negenda viral afuna wakati wa million 5 ku million 6 nabagamba alina abasajja 20 bali mu State House basasula sente ba experts mu creatinga diversion. Awo bakola omulimu ogwo buli kyolaba kyonna ekiri ku media nga kijjo kipayiza manya kina kye kijjawo. Kati Freedom City bamuvuddeko n'abantu abafudde Uganda erinnya ngeri munomo nenga nzo byange mbyogera bwente ng'omusasa bulesiyani mujja bitegeera mujja tegeera bulungi nnyo. Kati awo nze nno sijja genda wala nnyo ngenda ku kigwalo kyaliwo. Ekyokubiri ngenda bagamba nti nze sikyajja nnyo kwogera ku buli kintu kyonna ekibadde ku social media. Buli kimu kibasomesezza mu kitegedde. Sikyanayo kingenda bagamba kuba buli kimu kimanyi. So ensonga ezimu nzirekera badde bazoogerako endala nenzireka ne ziyita buyise kubanga si buli kintu kyetaaga okwongera kuba moment oyogera ku kintu oba okisindika kifune omuzinzo gw'amaanyi. Awo we nasirira. Kati ekigulalo gikyaliro kikino. Ekigulalo gikyaliro kigenda sinzira mu kkowe erigamba nti kyosiga kyokungula. Era njagala ekigulalo gikino kigenda wa Frank Gashumba n'abazadde mwenna mu nsi yonna. Kyosiga kyokungula. Tolisiga ssere n'ofunamu emmwanyi. Tolisiga bitooke ate n'okungulamu muwogo. Kyosiga kyokungula. Nazzi kuno mu Buganda obwaffe abaana bonna omuzadde bwe yazaalanga omwana teyabanga wa family eyo, omwana yabanga wa community oba ekyalo kyonna. Era ng'ekyalo kikugunjula okuva ku lunaku lwe bakuzadde kubanga bajjanga ne bawa ebirabo wepo n'okkulisa family okuzaala omwana oyo. Kyakakatanga ku society okukuza omwana oyo mu ngeri yonna esoboka. Naye munnange olw'okuba nti amateeka g'abazungu baleeta gagenda gakyusa ebintu bino naffe ntuva ku bulombolombo n'ennono nti keezadde keekomberera wano wasibuse enjega etandise okulya abaana n'abantu ne batandika okufuuka ebikulekule ng'abaana teboogerwako. Nze kama kwogera ekyalo kyakubako emiggo okungunjula sigumu sebiri nze kola bala bagamba naleka ifujjo lyange gye nakuli oba n'amanyi sali mwangu nga bwonkola kefujjo ngenda kukola kefujjo paka mu kitanda kya nnyoko wansi oba ekya kitaawo kyonna kyensanze tugenda nakyo naye ekyalo kyangunjula mpaka olinatereera okutambula ng'oli ebikajjo bakubanga embooko nodde wakanga onyiiziira muze na jajja nakubuuza obadde ki tyanti mwami gundi yankubinaga kubinda kubidde nandi angandi wachi mbadde ndiye bikajjo nga ntambula oli muzeeyi we yakomye ate jajja waatandikira naloka beniggo twagulubanga ne jajja ku kyalo kabanga obemisinde kubanga eddalu lyali lingi jukira nali kuliddeko mu kibuga ne banza mu kyalo okuntereza mu layini bankuba nkugambye abaana balira okulanga balimu olube embeera ya settaala kubanga community twagijjako obuyinza obukuza abaana buli muntu agakekombera kazaala kekomberera buli muntu takyafaayo mbusimanyi omwana ngetakubwako tomayi bwe yasuze sibe biki
yensonga tuzadde mizingiriti kusaza okutwogerera ebintu biri mu social media abaana beyambula abaana bakola buli kimu eddembe lisukkiridde obungi bwe tunayagala Uganda ey'enkya tulina okuba nga tulina ebintu bye tulina okuzza. In fact parliament ne minister gye baateekawo ekwata ku mbeera ey'okuzza abantu empisa erina okuddamu okubaga amateeka mapya. Otherwise bwe tutakikole tuyinza okugenda okukkana myaka nga 2 gye mujja nga tukyalina muntu asobola kwesimba wadde kwebasiwa nga zonna nkwezenge bantu bawutta bantu baseegu tebakyalina kye basobola kukolera ggwanga. Kino kibagamba kati kino kijja ku ki? Nzize mbaga bintu bingi nnyo era ng'abantu bawoza musajja naye naye ng'ate ebintu mbirabyeko byennyini. Ngenda kwogera ku mukulu ono katono nnyo mu kigulalo gye kyaleero. Ng'omuzadde ali eyo okimanyi nti kyosiga kyokungula enkuza gye bakkuzaamu automatically gy'ojja okkuzaamu omwana. Ng'omuzadde waba bakkuza muwawa automatically n'omwana agenda kubanga ajja kkuzibwa nga muwawa. Omuzadde obanga watuuzibwa n'obuulirirwa era n'okuwulira bulungi kitegeeza nti ekkubo lye wayita mu bokko olyo limu naawe lyogenda okkuzaamu omwana. Omugenzi Erimaani Basudde yayimba n'agamba nti tuwase oba tuwase enju yalina ensonga lwaki kubanga edda baatulabiranga bulabizi abakyala ab'okuwasa kubanga babanga n'ensonga oleme ggwa mu bintu nga bino owasizza omusegula owasizza omusege omusajja akuwasizza musizi biki baatangiranga ebintu bingi ne kati nnaku zino bwe twogerera buli muntu agenda mu bbala jjajja omukazi ono agenze mu kaliyoke jjajja mukazi ono agenze mu muki jjajja omukazi ne tusanga ensi etuli mu ngalo zaffe ne tuganye kutegera kyetumu. Yensonga lwaki nze buli akompulinga social media simanyi nze bamenya omutima simanyi laavu nagivaako simanyi abasajja babiri simanyi abakazi babiri sikyaseka siteekayo kyekuba nkimanyi buli muntu yakuzibwa mumaka ge. Omuzadde wabanga yakkuzanga naye yalimu amaka era nawe ojja kulimu amaka. Taata wabanga yalina empisa embi nawe tojja kusobola maka. Kitegeeza nti buli muntu asinzira ku mbeera gye bamukuzaamu okubeezaawo famire n'abaana bimukitegedde bulungi nnyo. Kale nsimbudde omuzadde yenna ali eyo engeri gy'okuzaamu omwana wo yengeri omwana wo gyali kusasulamu. Bw'omwana bw'omukuza nga tagambwako gwe kennyini ekisa kigenda tuuka akwekyusirize. Be baana olunaku lw'ofa ne banoonya ekyapa kyo ekiri oba endagaano ne batunda byoleseewo ne babitunda ne batandika okubonaabona kubanga tebaagala kukola. Omwana omubuulirire nga yabuulirwa n'atuuzibwa era ne wabawo obuzibu omwana oyo yalowoozanga gwe omugenzi yafudde naye bw'obanga tewamubuulira kitegeeza nti walekawo nkwezenge tezirina kye zigenda kukola. Mukitegedde bulungi? Kati gwe kyoyagala obwana bubeere gy'okuba musajja mukulu Frank Gashumba oli motivation speaker naye nakugambako listen nti you need to be motivated you yourself. Nakugambako nti you need to be motivated you yourself. Nawe kennyini weetaaga kubeera nga motivating olw'ensonga nti naawe oyina ebintu by'olaakinga mu bulamu bwa bulijjo. Bwe tuddamu bulamu bwa bulijjo bwe walimu oyina ebintu by'olaakinga so ekiriwo ku social media kati it's not a surprise kubanga this is what you make it to be. Kiwayagala okubeera ne kiwayagala omwana abeere kyekiriwo kati essaawa zino. Kati gwe kennyini eyita motivation speaker nakugamba nti oba tosobola kwemotivatinga kitegeeza n'omwana togenda mu motivatinga. Kati ebintu bibiri binjira by'obyawulo olwaleero. Ekisookera ddala buli lw'owalampa ng'omuntu nga takuliiko ofuna backfire. Guli musajja muvandimwe wajjira kuluma olinganga ngege ovumye Kyagulanyi ebbanga lyonna ovumiramu n'abaana be naakusiikirira naye njala kugamba omuntu yenna nga muganda banga muna Uganda ng'alina obuvuno obuddo bw'omulemekerako nnyo n'omuwalampa kyetugamba nti bw'ologa omuntu nga takuyinaako buzibu byonna byogenza okukola bikuddira. Essaawa zino osasulira ebikolimo by'ovumiddwa lwa Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye kubanga byabbulukukiddemu ggwe kennyini. Naye nga nakugamba nti weegendereze nnyo kyosiga kyokungula. Nakuwulidde ng'okaabya akajanja naye tekinnabe kikyali kituuza olw'ensonga nze nayogera ebyo ne mbiteekeko ne sijja bijjawo. Naye nga ekintu kiriwo ekiti njagala osooka otegera ebintu bibiri byanjawulo wakati njagala oyawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula bintu bibiri byanjawulo. Ekisooka waliwo kye tuyita ebirooto dreams mu luzungu waliwo kye tuyita reality ebintu ebiragwako byaddala ebikolebwa bye bintu bibiri. Kati gwe ogenda okunenya omwana ono ng'osinziira ku birooto byo naye nga tosinzidde ku kye tuyita reality. Gwe mu kulowoozako ne mu kulootako gw'olowooza nti omwana wo yali agenda kufuuka public figure yali agenda kufuuka prime minister yali agenda kufuuka ambassador naye ng'ekyo kiri mu birooto byo ne practically in reality tekisoboka olw'ensonga omwana amukuza bubi.
Ekisooka yagaana yakujemera teyasoma yagaana. Ekyokubiri n'omuleka mu mikono ye akwate life ye gy'ayagala nga tomwadde guidance. Reason being omwana simunenya. The moment omwana omuwala aba talina nnyina amuli ku lusegere gwe omusajja tasobola kukuza mwana muwala bulungi nnyo. Kubanga ekikazi tobimanyi. Abakazi bamanyi ensonga zaabwe ng'abakazi. Omukazi yamanya bwa handlinga mukazi munne so si musajja. Goyinza ogamba nti weeyita good father, you are protecting your daughter, but no. Women affairs remain women affairs. Men affairs remain men affairs. So, we're raising omwana oyo mu ngeri y'enkyamu olw'ensonga nti gwe wali musajja eby'abakazi tobimanyi. Don't blame that girl. It is all your mistake. Nga golooza nti wagoba maama we. Ngolooza nti otegera bulungi no. Gwe omwana yayina ebirooto bye nga naawe oyina ebirooto byo. Kati gwe waddira ebirooto byo n'oyagala obiteeke mu mwana. Which nti omwana bwaweza emyaka 18. In reality alina okwesalirawo ng'omuntu kikyagenda okubeera. Kati gwe olowooza ayagala abeere doctor oba abeere prime minister oba abeere ambassador, which is not right. Ye alina choice ye kubanga according to the way how you brought her up yensonga lwaki ali bwatyo. Ate omwana oyo mbabuulira kino mukijje ku nze. Gye bujjawo Katonda ajja kuvaayo abotole ebyama bino. Era nkulabula Gashumba genda mpola ku mwana oyo. Surprising ajja kunywa ekintu kyonna. Oba anywedde simanyi kumbucha. Oba anywedde kintu kyonna kijjamu kuba public ajja kuvaayo ayogera ebigambo ensi ejja kukwata ku mutwe. Go slow about that girl. Kubanga oyo mwana alina stress, alina records ezitali nnungi kuggwe. Abantu mwenna bawuliza ka video yako. Muwulira ng'omusajja ali somehow frustrated kiyali asuubira si kyeyafuna. We mbagambire nti kyosiga kyokungula one. Gashumba alina ekirooto nti omwana ayagala abeere public figure nga ali ku international level ng'omwana si kyalimu. Kubanga enkuza ajja mukuza mu yalinda. Ekyokubiri, ne bagambako mu video ne bagamba nti omwami ono olumu yakubako omuwala ono katono amutte ng'omwana ono yali amubanja ssente ze. Omulenzi oli omulenzi alinga owookusatu n'amukuba ng'omutta ng'omwana mbanjiza ssente. Kati mwawuliddemu ekyokugamba nti ssente simendi bw'omusaba nebo. It's because Gashumba aliyama nti omwana ono agenda kufuuka ATM ye ng'ateekamu password nga withdrawing money. Which nti omwana yagaana okuwa muzeeyi we ssente kati kye kimufuukidde ekizibu. Olw'okuba nti first and foremost omuzadde talina mulimu kireereese. Omwana omusuubira kukola mulimu ki? Ekyokubiri, omwana ono talina parental guidance eri maama we ye yamukozizza. Ne bwandibadde nga wafuna omukyalo omulanga amanyi okusobola okukwataganya omwana yandibadde amugayidinga bulungi. So siggwe omwana oli oyagala mufula ATM omwana n'agaana kubanga previously omwana yakubanjako ssente zisukka mu miliyoni 4 n'ogaana ozimu omukuba mukubi. Ekyokubiri, omwana ono alina records ajja okwavya mu public azikuba ensi ejja kutya. Naye nze nkulabula genda mpula ku mwana oyo muleka abeere kyali kubanga sigwa amutegerera. Ekikusinga okukuluma nti omwana yagaana okuwa ssente z'akolerera azissa mu boyfriend. Kati gwe kikuluma okuba nti oli gw'oyise ekkoni yalya ssente za muwalawo nga gwe tolina z'olya. Which nti buli muntu abeera ne destiny ye, buli muntu abeera ne choice ye. Kati sebo ngenda kugamba omulundi omulala obanga omanyira abantu bangako wookoma. Naye nga nkubudde bye nkubuulidde nti mwana mugimu ava ku ngozi bw'oleeta omwana bw'alina okukula. Wakola ensobi wadde mama omwana yanoba walina omufunira omuntu omulala asobola omugayidinga n'amufuna mukwano gwe n'asooka abeerawo. Ensonga z'abakyala ziba z'abakyala n'ez'abasajja ziba z'abasajja. It was a mistake. Omwana oyo wakibadde wadde balumulekera nnyina n'amukuza bulungi nnyo kuba ensonga z'abakazi. So nno toddamu kuwalampa bantu wadde ogamba nti weegumya naye ekituufu okimanyi ate nga kijja kuvaayo. Wabula nkulabula tosindiikiriza omwana oyo. Nkubuulidde lwaliyo ekintu kyonna ekitategeereke kajja kuvaayo ateeka nuclear ku media nga ne batedde voice note eyo. Ojja kwewuunya ensi ate ensi eri ewuunya. Kiki ekigenda maaso kyenjagadde okutegeeza olwaleero. Naye nga bazadde mwenna mukuze abaana mu mbeera esoboka sina kindi. Abaana mutabakuze mu mbeera esoboka abaana bajja bafuukira ekizibu. Mukitegedde bulungi nnyo. Nze eyebadde submission ye ku nsonga eyo kubanga ffenna tuli bazadde ate tulina abaana. Ate n'abazadde kino mukitegeere. Buli lw'ozaala omwana gwe nga teweetegekedde bye bino by'ogenda osanga. Nkiddamu abazadde buli lw'ozaala omwana gwe n'oteetegekera n'oteeka hope essuubiro lyonna mu mwana oyo omwana agenda kudisprovinga agenda kudisappointinga ku lasiti.
right now twogerere sawa zino abazadde abasinga obungi muyina abaana nenga abaana takuwanga wadde kitole kya sabuni wadde kiro ya sukali nenga mu investing mu series zonna amba doctor abamba teacher abamba limba bya office nenga tasobola kubanga abaana nabo balina okutekalinga on life yaabwe kanjira kugamba buli sente yonna gyokola ngo investing mu mwana baako gyotekawo saving egenda okuyamba after 60s 70s otherwise muno osubiriza mwana kumbera yansinga bwechuka muganda ogenda kubera surprised ojja kufa pressure n'obulimu abo kusiri n'obulimu abo bukusanya lenga tutegede kigenda maso munsi ensi yachuka buli muntu alaba ku mwalina okuyita era mwalabire ejja bitambula ng'entulege otherwise abazadde buli kyokola koza kabanyinga akoza n'owebwa nti olina okwesavingirawo omwana wo atuukira okugenda nti ali independent nga nawe osobola okwebeezaawo gamba ng'olina business olina ennyumba z'abapangiisa oba oli ku faamu yo weetuulidde ng'omwana obazze oba tazze osobola okweyimirizaawo otherwise mu abazadde abateeka hope mu baana kamu investingemu ssente in return ajja kunziriza oswadde kwena ensi edduka speed ojja kufa pressure bakusale ng'ofudde ate bakuziike ensi esigale ng'etambula kigula lujinchigadde ngenze ku video yandeesa alright yosseri kansubire nti omaze okutuuka yosseri tibahabulwa kino kyekibuuzo kyensooka okubuuza mutabani wa kale kyezensi yadatamuzezedde ensanga bisibe owaayi Bannayuganda mwatufulira ddala mbuzi zino ezabitanga temukyatubula mu magezi nkiddamu yose Bannayuganda bafulira ddala basiru mponga byo yabatategererako ddala ng'omwogezi wa poliisi olw'amagye kansubire nti mutegeera bulungi nnyo oba mubulamu okutegeera ngera babuuza kuva ddi mu buli kimu kye mukola mukikola mu gibeesinga wano mu Buganda yose lwaki buli kintu kyonna ekikolobero kikolebwa mu Buganda lwaki buli kintu kyonna ekikyamu kibeera mu Buganda wano Senyiga lomumema gwa kumira mwenda yajja yasibira mu Buganda era wabadde okwetola Buganda Ebola wazze abadde mu Buganda okwetola Buganda tava lwaki ADF noga nti operating in Buganda on a daily basis onoonya mu Buganda ate ngonoonyiza manya ga Kisiraamu wakite mutubala mu magezi mwagambye nti mwakutte omusajja emakindi awo n'ebyokulwanyisa era nga wa ADF olwanjagala omwogezi w'amajjajje ekisookera ddala ADF ye Museveni era n'obuyekera yabutegeka ebintu binamukola tubimanyi bulungi nnyo nti bitegeke bulungi nnyo njala sooka kubuuza bakulu mwe batugamba nti omusajja abadde wa ADF mumaze ebbanga mutambulirako mpaka lwamwamukutte naye njala sooka kubategeeza omukulu ono bwe yabadde ayogera omwogezi wa poliisi ebiga byayogedde nga tebikwatagana facial expression and body language byawukana ku byayogera ekyokubiri oŋŋamba otya nti omusajja mwamukutte nga wa mumaze ebbanga mutambulirako naye buli kintu kyonna ekyabadde ku scene kyabadde well organized bwe tuba tukola search nga tuli mu investigations bwe tuba tukola search ekisooka wateekeddwa okubeerawo nga chairman w'ekyalo waali ate ne suspect gumwalese obago in fact mwasoga mu suspect mulaze temulese tabadde ku TV temula why luli mwagenda ne mukwata obwana obuto obwa myaka 8 ne mbuteeka ku TV ne bwogera ono suspect gumwakutte makindi mama leero temwayagadde muteekako mu kamera gyayogera abuulire ensi luli mwaleta mwana wa myaka 7 ne bwogera kali mwagambye suspect tetugenda muteeka mawulire whom are you fooling Chetuyita search nga munoonya obujulizi suspect yennyini gwe bakutte muyina omukwata ekisookera dda muyina omukwatira ku kifo wennyini ku ssiini kyekisooka ne ba temukutte ku ssiini ne muleeta ne mutandika ne muyingira enju nga chairman waali ne mutandika okukebera kisenge ku kisenge ne mufuuza buli kimu nga kirecorded naye ennaku zino muyina bannamawulire abammwe abaseemwayo aba iso ne bajja ne bajja ne kamera ne bakola buli kafankula yena ne mujja ne musetting ebintu byonna biraga nti ebintu bipya biteekege kati babagana amasasi gali well reserved nnyo gali arranged nnyo
Kambala gechira musoke muti. Zino chemicals wagenda okuva okulya nokombe sowani. Bucket mpia bwe tukuteziriko wadde akafufu. Obudomola bupya tebuliko wadde akafufu. Obudomola bupya tebuliko wadde akafufu. Bonna bupya bulungi nnyo tebuliko wadde akafufu. Awo bucket tekuli wadde akafufu. Njoba zibazimaze mwezi nezino bucket zabadde za lunaku lwennyini lwakutte mbolo bamukutte ne bana basajja bategera lunaku ki amasasi gagano gana amasasi mwagambye mwakutta amasasi n'emmondo era gamuga pisto kati bakulu twagala tube bantu bakulu abategera bulungi nnyo mwakutta amasasi mwakutte n'emmondo naye ebintu bimwakutte byonna nga tebikwatagana byawukana biringanga era mpale za Museveni tebikwatagana bibyo tuvuddawo video yeruwa linda ko omusanyikaza nya video eno baliko omuntu ko bakutte ulira bulungi nnyo okuba omutujjo Muhammad Kayemba olumye yita MK abyo kwerinda bagamba bamaze ekiseera nga bamulondola omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango agamba nti Kayemba n'abalala enteekateeka yaabwe ebadde yakulumba mmotoka z'abakungu ba gavumenti ab'ebyokwerinda ssaako abantu ba bulijjo naddala awali omugotteko gw'ebidduka ono abadde aliko wapangisa mu Kigaga zone ku luguudo lw'Essalaama. Pause. Ulira omwogezi wa poliisi yagambye nti bano badde bayina enteekateeka etega abakungu ba gavumenti nga bali mu convoy babakuba amasasi oba batege boom nti bamaze ebbanga bamulondoola kati njagala otunulira kye tuyita facial expression yengeri omuntu gy'atunulamu body language nga ayogeramu ebigambo otunula omusajja ne stories yabadde agenda okwogera tazimanyi mugena tune engeri gyafulumyamu ebigambo n'ebigambo byayogera nga tebikwatagana omanyi bano abasajja bayaaye tugenze maaso wulira bulungi nnyo kati gagumbi situwagala mbere basiri nnyo kutuuka ku the extent tusinga fata abadaga nti twasoma njala kubuuza bwe mba mwina evidence eraga nti bano babadde ne mission ekuba convoy z'abantu mujulizi ki aliwo era mujulizi mulaga nti bano abantu badde bagenda kuba convoy z'abakulembeze kubanga mutekiki na bagasa corporation mutekedde kubanga mwina obujulizi either buwandiike nga buli verbal obanga buli recorded mu audios omutayagadde kuzanya buli luddawa brains a monk kati mulizono musajja nga yogera ebigo byagenda okwogera asika bisike yenatunda omuntu wango oyogera straight amaaso gano gabira mu kamera noyogera ekigambo nga okijja muto kinako obuvunanyizibwa nira bwe musajja no byayogedde Ngochamyo katono kwa luguudo lw'Essalaama mu Kigaga zone mu Gombo y'Emakindi ab'ebyokwerinda okuli poliisi etegulula bomu poliisi erwanyisa obutujjusa akaba amagye ga UPDF basazeko ennyumba ey'emizigo ebiri ennyumba entere mu kikomera era nga Muhammad Kayemba ng'olumu yayita MK n'abalala batanategereka bwe bapangisa ola kigambibwa nti babadde tebasulawo abakugumbye okunoonyeza okwenjawulo ku bya bomu batandise okubako ebibeekebejja okuva ku ssaawa 6 ez'omutundu era nga bamaze essaawa 5 namba okuŋŋaanya kibayisa obujulizi ku Kayemba bane bamusindise ajje akube maddala abakulembeze ba government officials abatambulira mu convoy oba mu lunyiriri lwa motoka oba abakumaddembe abatambulira mu lunyiriri lwa motoka oba convoy oba tasobodde okukuba abo agende mu kifo kyonna eriwo jam akole kyasobola kukola ki okukola mu bizuuliddwa mu nnyumba eno poliisi byeraze bannamawulire kuwaddeko emmundu ekika kya AK47 amasasi sako emmundu eya AK47 n'amasasi naye tunuulire emmundu bano abasajja balina emmundu zebajja ewaabwe zebateekako ez'ebizikiti naye ze zimu ku mmundu zino enkadde okuva eri gye bajja batta abantu zonna zemmundu zebajja bafulontinga wulira bulungi ddala emmundu yiye emmundu mugira emmundu teriko na kiti yonna nkadde nzibu kati ate amasasi mapya emmundu bana abasajja babategeera no tugenze mu maaso ebintu gye twazudde abakozesa eyokukola ki eyokukola bomu twazudde material oba gye bayita falcon waliwo endala gye bayita sulfuric acid ne powder za njawulo waliwo nitrate lead nitrate n'ebintu ebirala
police enyonyedde ebikozesebwa bino obudomola bupya tebuliko wadde enfuufu eri mu butale mubutale bwawa naye abantu tebamanyi sebo omwogezi wa police specific market sichi batunda zino powder chemicals mugamba zibaba bakutte n'abasajja bano waki tembala mu bantu amagezi kati National Bureau of Standards ekebera emitindo gy'ebintu bino emanyi specific market sibatunda ebintu bino era nga n'abagenda okugula ebintu bino either ba chemists oba bantu abakozesebwa ku byokwerinda mulese ensawo namba mbwe erimu powder waliwo tugenze maaso how dangerous it is naye bo babimanyi ebizuuliddwa bigenda kutwalibwa okwongera okwekebejjibwa olida kati ebintu bino bagenda kutwala eri mu directorate ya forensic erinaggulu bongera okwekebejja n'okukola mu analysis okulaba nti bino bintu ki ate singa already amaze okuspecifying ebintu bibasanze ku scene kati agambe nti bagenda twala ebintu bino ku directorate ya forensics enaggulu bongera okukebera biki already you have already specified chemicals musanzeewo ne gye betoloze babigula ate ogenda ate linda ko ogambye nti bagenda kuddamu bekebere nga bagenze naggulu tukimanyi nti abakugumu okukebera ebintu bino era ba forensics na bomb squad bwamaliza mu video agamba nti bishina bakiganye tujja kwetagisa abakugwa balabe balwa mu Uganda abantu abali qualified okebera ebintu byonna biba forensics na bomb squad bala kile mugenda okuleta video yino kanjikomekereza okakasa ebimu bayinza okuyita ebitongole birala bitongole ki batwegateko bitongole ki bitongole ki amasasi mogala mapande bulungi nnyo bastola songa magali 12 tegabaddemu wadde akaveera kalabisenga kapya and Uganda eri wakati nsi endala nga ensi ezo balina entalo sobola kwogera ku nsi ezo kubanga mbu Uganda eri wakati w'ensi eziri mu ntalo mbu kyangu nnyo omuntu ogenda okugula emundu n'amasasi n'obiyingiza mu Uganda n'ogakozesa okulwana naye ensi ezo tagenda zoogera mu investigation bwobanga oli conksure ku information gy'owa ngero olina evidence market gye batunda ebintu bino kiba kitegeeza nti you can easily identify abantu gye bajja ebyokulwanyisa kiki ekiganya okwogera ensi zino ensi gye tumanyi erimu olutale twetoolodde ye Congo kati sebo gwogamba otyambu ensi zitotole ziri mu ntalo mutosobola zoogera tugenze ate nekirala ogamba nti mugenda kuleeta bano balemeddwa mugenda kuleeta ebitongole ebirala ebinoonyereza bitoko bisobole okuwa evidence ku bintu bimwakutte brain is a monk ebitongole biri ebi one ekitongole kya police ekikola forensics kyekitongole ekinoonyereza ku buli julijulizi bwonna obwetaagisibwa okukola balyoke bakole faro y'ekintu kino okujjako n'ababbomu squad kitongole kikyemwina mu Uganda National Bureau of Standards tegenda kebera kilo za bintu biri original oba fake nemwe bwemutulabako enviri nga tetukyazisala obwavu mulowooza tetuli bantu bala tutegeera kamalayo video yammwe bulungi nnyo amateeka tegakkiriza kwogera ku nsi ezirimu entalo n'ofuna amasasi n'ogula okoma wano mu Uganda mwena mujja mugagula abatuzibako ebogedde kubadde basula mu nnyumba eno wamma sigenda kwongerayo onyango go and eat your mother something because you think people are stupid that sisobola kwogera ensi zirimu lutalo mbwate tujja funa balaba expert mu Uganda mulimu ebitongole ekya bomb squad ate kya forensic kyekina obuyinza kati mwatunyalira mbweno mwe mujja kusirwaza banyamwe temujja tumanyira ku nsi kuno tukooyo obuyayi kyonna gye kiraga mufumba olugero luno okulutambuza mpola mpola lugukire ku Robert Kyagulanyi Center. By the way, Mr. President, I'm here to inform you that whatever is taking place in Kampala, mostly in Uganda, these people are trying to cook around the story, and that story end up pinning you. So be aware. Whatever is cooked by the police and military and the entire government, they are cooking this story, and at the end of the day, it will end pointing you, because I've got the reliable sources informing that they are trying to pin Robert Kyagulanyi so that they can put him under prison so that he can again appear on the ballot paper come 2026. Naye ffe tugenda kutuukayo noza mukitegedde bulungi. Mukulu Onyango, bye.
All right, awo nvuddewo. Kati nga bwe bagenda nti ebintu bingi bitambula. Ekiri ekkongo mu kimanyi muganda wange pata jana bibagamba ASPS mu jana bibagamba ne mbitegeera. Kanjera bategeeza ekiri atabale kye kire nasigadde waka. Ekiri ekkongo kisa kitokota. Oba kitokota si kisandikire. Naye njera bategeeza na kino kakibagambe empola. Abasajja nabaga bajja kwekulira akabazize kugulu kati bakeekuliddeko. Wetwogerera mu kyali wa Yoseri Pilato naye mbeera si nnungi bamunyonyogera ebigere naye nga jjukira nabagambako Pilato kano kabagamba kama saagala mu bangi bawulire mbagamba kama Pilato bwe bagenda ne mukulu munne Yoseri Kongo bagende batenkula olutalo basobole okusalako ekitundu kiri ebintu bitandise beefuukira wetwogerera kati essaawa zino Pilato yawaayo Yoseri eri mu UN n'amwayo ne mu America nti Yoseri ya supporting M23 Nibinyiza Yoseri kati Pilato engeri yaba bakube ennaku zino bazza Pilato talina nsimbi Pilato yabadde agudde mu mbiza abayaaye ebbaluwa yiyo yabadde ku mutimbagano alero banaajeeganda yiyo yabadde agudde mu mbiza abayaaye jjukira Pilato alina abasajja bannannyini nsi ne tebamuli bulungi ebbaluwa yiyo nga prime minister ategeeza ensi ku biki ebyaguddewo kati kiri bwe kiti Yoseri olwategeera nti Pilato amaze omuwaayo Yoseri n'agamba kana akasajja kandiddemu olukwe kankakolera olukolala kati munnange Yoseri ayinamu abasajja ba M23 ayinamu ne Kayumba Nyamwasa kati Yoseri ali mu contact ne Kayumba Nyamwasa kati baagala mujja kuulya gye bujja kano nga Pilato naye batandise munyonyogera ebigerebwe kubanga eriyo abasajja byajjako obuyinza ate Yoseri yamuyamu olukwe kati Yoseri yagala kuzayo Kayumba Nyamwasa n'abala bali Pilato kati nkambasomero ka message kano katono nnyo muliko mutegere Pilato ali mbizibu munnange wulira nno etambula bwete Republic of Rwanda eggwanga lya Rwanda the office of the prime minister office y'abasaba minister communique etegeeza bwete the night of January 11th in Kigali the military service interrupted a military network with ammunition and other war materials after having made inquiries in the military service confirmed that it was a plot to seize power by force bagambye nti ingena omwezi 11 omwezi guno gunyiri gwe tulimu ogwa January mu kibuga Kigali Rwanda ekitongole ekyamagye ekiketera munda mu ggwanga lya Rwanda kyasobodde okugwa mu lukwe olw'abasajja nga balina ebyokulwanyisa nga n'ebyokulwanyisa ebyolutalo oluvannyuma lw'okuba nti bafunye okutegerezebwako nti wabaddewo ekigendererwa ekyokutwala obuyinza n'amaanyi mu ggwanga erya Rwanda biri wa Pilato mbagenjogera mpola tugenze maaso. The Rwanda government deploy and strongly condemn the participation of Rwanda in this coup d'etat operation. Eggwanga lya Rwanda mu ngeri ey'okuvumirwa ekikolwa kino ekyokwagala okutwala obuyinza obw'ekimpatiira bakivumirira okuba nti ekintu kino kyabaddewo era nga bakyanoonyeza kyavudde ku ki okuba nti badde baggyewo gavumenti eyo tugenze mu maaso. To this government implore the curfew every 9 p.m. and launches the procedure of identifying all foreigners residing on the national territories for the investigation service section will be applied for every traitor Rwandan citizen. Nti enkola eno gavumenti yataddewo curfew oba ekkomo ku ntambula ng'enkomo lino litandika ssaawa 3 ez'ekiro era kino kigenda kuli muntu yenna omugwira okuba nti osobola okwennyonnyolako woosula woobeera n'ekyakuleeta e Rwanda kasitoma ng'osangiddwa mu kitundu mu ggwanga lya Rwanda nga n'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso okuba nti bayingira n'okunoonya abagwira bonna ababadde mu kintu kino opo n'abanyarwanda bennyini abadde mu kwagala okumamulako gavumenti ya Pilato. Tugenze mu maaso. Dawn at Kigali, January 12, 2023, on behalf of His Excellency the President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame, nekisainingibwa Dr. Eduardo Ndigirigente, Prime Minister. Kati already ono yabirimu eno Yoseri tibabalo otabasira mutano wakale nsire tensezide nsanga bisibuloso ngati Pilato previously yamuwaye eri nanga akasajja kano kalidde mu kati yarakoseyo gavumenti nange
mbagambe nabagambe ekigendo twala abasajja bana babiri bonna kijja kuveeje mbaga ati ekiri atabale kye nasigadde waka omuntu yenna eyagende Kongo mujja kukijjuka mujja kajja badjutuka nomukitegedde bulungi yensonga lwaki mwaka video akade ku mutimbagano Pilato we video n'agamba nti nze saagala muntu atiisa era buli muntu yenna omanyi nti oli mu Kongo nga wava Kongo ngenda kukwatagana gavumenti yetu zeemwe namwe n'abakongo muddeyo Kongo kubanga yakitegeddeko abali mu kintu kino beba obudde buno buzibu nnyo njala kuyita mu kuba information enna nnyingi alright tugenze kwono mujjukira batwali mu Chogam betwali mu kiseera kitwali mu Siriga 14 nga batugadde ovuyo bungi nga abaana n'abazzukulu abakona b'emikwano bagula emmere okulisa bannayuganda omwali amayinja omwali amayinja amasonko ne bagwa bidde n'obuwunga obufu kati omwami omu ku state agent aludde ng'akolera gavumenti nga bamutekamu ssente okuzimba za KADIMA moro kati mbunembu yabuze bamunoonya era bamutaddeko ekiwandiiko kya milioni 5 bamufuna gyali bamuyita yeeyita Mr. Horad Byamugisha yono gummanyi nga aponye yabuze naye ekyamubuziza kamba weko katono kukulu ku information gye nafunye kati wulira mujjukira omuwala gwe basalako engalo oluvannyuma ne baleeta omutwe nga bamuggyeko omutwe nga mufu kati omwami ono aponye y'omu ku ba state machineries abadde bakosasereza gavumenti okuzimba ebizimbe nebagamba nti buli mugagga yenna badde akolera Museveni Yesu lyagala bintu bye ng'obudde bukira kubanga ekiddako takimanyi factors ziri 3 muziwulize bulungi nnyo ensonga lwaki omwami ono yabuze bawambye omuwambe 1 either babadde bamunoonya bawe ebintu byabwe ne yeebuzaabuza ng'afuka anaaba ne bamulinda kati ezimu ku koze zaamukwasizza either kugenda kubawa transfer forms zaabwe kubaddiza bizimbe byabwe kikisooka ekyokubiri Katonda abamuyambye n'akomonga mulamu ajja kuba n'omukisa bw'abanga amaze obba ebintu bwe nga temulinako buzibu bayinza omuta naye ajja kuva nga amaze omusibaga era tajja kuwangala bbanga ddene aponye ng'afudde mujjukire ono ayina akeedi ku Arua Park impititive ayina aponye hotel ayina na is it mega standard supermarket eneri waggulu ku park empya ne wala zonna zoono omwami naye ng'ajjukira za first family kati ye mwami ayina siriza abaana abantu bonna kati batandise okunoonya abagagga bakwata kimu ku kimu nze mbagambye either abadde ababuzaabuza nga tayagala bbawa bintu byabwe kubanga ssente azinda z'abaana abasajja bwadda nga mulamu Katonda y'amanyi bw'anaaba ng'afulumye either ku bintu bibiri ayinza okuba nga mufu oba ng'amaze omusiba mubbi obutwa afe nga baakola omusajja wa Avema mwenna bamanyi Avema ye musajja eyazimba ebizimbe bya Chogamu wali eyizitibwa obwebajja naye bambi temwategera nti sere zaali za Museveni ne family ye ne babasereza Chogamu nakati ebihoteri byabeeramu emiti kati nonde kibagenda omukola aponyiso bamutaddeko milioni 5 amalabako naye nga yabuze naye nga jjukira ono muntu waabwe jjukira ebatuguza ebatuwa amayinja ne batuwa obusonko n'obuwunga obwalimu envunyu ono nga y'omu ku baali ba suppliers ab'ebintu ebyo kati yabuze bamuwambye abasajja baagala bintu byabwe kali awo nvuddewo ndyoke ngende ku information endala manyi jala kuyita mu bwangu information na nnyingi ate obudde bundeka alright kati nange budde nga budduka ndowooza kansooke neno statement mwenna mwalabye ebyabadde ebusoga n'ebbaluwa eyawandiikiddwa omukulembeze n'akakiiko akafuzi aka National Unity Platform okuyimiriza mbagirawo abakulembeze ba National Platform abamu mu bitundu by'ebusoga byavudde ku kavuyo akabaddeyo oluvannyuma lw'abantu abatanategereka okulumba maama w'omu ku bakulembeze ba National Unity Platform omu gwe bayita Pastor Andrew Muwanguzi ne bamulumba omwagalo mutta so bye byavuddeko ebbaluwa eno ka video bankyakayina wano mbalageko entabo yavudde ka video kalina wano ne mwakalabye kebadde balumbira maama wa Muwanguzi ke kavuddeko ebintu binenge ekintu kino kivudde babega nga kizze kibeerawo nga waliwo obutakkaanya wakati mu bakulembeze ba National Platform mu bitundu by'ebusoga kati ebbaluwa eyawandiikiddwa abamu mwasabye nzije njogereko nje bataputule kyenjagala okuyita mu bwangu esoma bwete
Esoma January ngina kuzomwezi 12 mwaka 2023 okuva mu National Platform statement on suspension of the leaders and appointment of special committee to investigate their conduct. Bagambye nga January nakuzomwezi 12 mwaka 2012 mwezi gwa January mwaka 2023. Ekiwandiiko kino nga kiyimiriza mbagirawo abakulembeze era n'okulonda akakiiko ak'enjawulo akagenda okunoonyereza ku mbeera n'enneeyisa embi ey'abakulembeze abawumuziddwa. Tugenze mu maaso. The past month there have been many scrambles in the fight and divisions between some of our leaders from Busoga sub-regions. Those divisions have greatly damaged the image of National Platform, threatens amongst our members and supporters. The divisions have been aggressive. The divisions have been aggravated by several leaders through their communication and various media houses and social media platforms. Bagambi babate. Nti emyezi giyise nga wabaddewo obugugulano n'okulwana n'enjawukana wakati w'abakulembeze mu bakulembeze ba National Platform mu bitundu byonna ebya Busoga ngera obugugulano buno buvuddemu okwawukana n'okuleeta ekifaananyi ky'ekibiina kya National Platform wepo n'okuleeta akasamalo n'okutiisatiisa eri members abamu wepo n'abantu mu Busoga n'okwawukanya abantu bonna. Kino kivudde ku butakkaanya obubaddewo mu kitundu ekyo eri abakulu abakulembeze abo. Kino kivudde mu njogera mu bikolwa n'okubiyisa ku mawulire ku mitimbagano gy'omutimbagano ku intaneti okubanga bibadde bikola bitambula nga bisasamaza wepo n'okutiisatiisa abantu n'abantu abamu okubatuusako obuvune. This goes contrary to the obligation of the member and leaders within the party as stipulated by the Article 53B of our Constitution, which requires all members to conduct themselves in a manner that does not bring dispute to the names of the party. Bagayibati. Nti kino kigenze okubaawo nga kino ekintu kyonna ekigenda mu maaso eri abakulembeze ne bammemba b'ekibiina kino nga kisinziira okuba nti kyonoona ekibiina kyaffe n'okukireetako ebbala ebbi nga kino kiwandiikibwa mu ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro 5/3 akassemateeka w'ekibiina akeetaagisa buli mukulembeze yenna ow'ekibiina okuba nti yeeyisa bulungi nnyo obutaleeta buvuyo n'okuba ng'akulembera abantu bulungi nnyo mu kibiina kino. Tugenze mu maaso. The party has made several attempts to resolve those matters amicably but to an over. Bagambye nti ekibiina kifuddeyo nnyo givudde katono nnyo okubanga kibadde kigezaako nnyo okuteekawo embeera ekkakkanya wepo n'okuteekawo entotto okusala ensonga zino zibeere nga zidda mu nteeko, naye bino byonna biremeddwa okubanga bituukibwako mu ngeri yonna ebaddewo. Tugenze maaso. Accordingly, the president of the National Platform, the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu, had with immediate effect suspended the following leaders from their respective offices and instituted the committee to investigate their conduct and advise the party on the way forward. Bagambye okusinziira ku mukulembeze omulondo w'eggwanga era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Platform, omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bonnambiro yalagiriddewo abakulembeze bano bawummuzibwe era n'alonda akakiiko mbagirawo akagenda okuba kakola ku nsonga z'okunoonyereza ku nsonga ezivuddeko obutabankola obutakwatagana mu nsonga zino ez'okwawulamu n'okutuusa obulabe ku bantu bannaabwe, era n'alagira abantu bano wammanga okuba nti bagenda okukolagana okukwataganya ensonga ezo nga nina bwe gisimufundize olw'ensonga nti zino si zembera ekibiina mwe kitwalira ensonga zaakyo. Abakulembeze abawumuziddwa mu bbaluwa eno be bano wano wammanga. Asooka mulimu Bijirwa Moses ono nga yamyuka omuwandiisi era omukubiriza w'ekibiina kya National Unity Platform mu Busoga region. Mulimu Pastor Andrew Muwanguzi ono nga Eggi Head of Patriotism and Ideology. Mulimu Bam Lulenzi Coordinator Busoga Sub-Region. Mulimu Mukuve Ayagalachi Jamal Eggi Coordinator Youth Busoga Sub-Region. Mulimu Nsongambi Saulo Eggi District Chairperson Jinja. Bano ge mannya 5 agawumuziddwa era nga tebakkirizibwa kukola mulimu gwonna ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mpaka ng'embeera zino zonna zimaze okutuzibwamu era ne ziddibwamu bulungi nnyo. Tugenze mu maaso.
While on the suspension, they are not expected to carry out any function of their offices or purport to represent the party on any platform and in any capacity. Mumbeerero ng'ekyagenda maaso abantu bano nga bayimiriziddwa tebakkirizibwa wadde okwesalimbisa wadde okukwata ku kintu kyonna ekyekuusa ku mirimu egy'ekibiina kya National Unity Platform mpaka nga embete zeeno emaze okuteekebwa mu nkola kubanga bo ng'ekibiina kya National Unity Platform tebakkiriza bikolwa bino ebyakasasamalo n'akajagallo n'embeera gye beeyisamu nga bakulembeze ekyobola ekibiina kino. Tugenze. In the suspension committee, promises of the following leaders. Bagambye nti akakiiko akalondeddwa akateekeddwa okugoberera ensonga zino n'okutuuza abantu bano n'okunoonyeza ku kibigenda mu maaso kaliko abantu bano wammanga. Kuliko OHT wa John Mugisha, ono yamyuka omukulembeze wa Fulbert Kyagulanyi Center mu maserengeta ga Uganda. Kuliko Honorable Aisha Kabanda, ono yenga vice chairperson. Kuliko Mr. Kanabi Moses, member. Kuliko Mr. William Ondiga, bali ku dembe member. Kuliko Mrs. Kasimu Fatuma, member. Byebyo nga bibadde baluwa sijjagibala kuba njagadde ogibayitira mangu musooka mutegere nga bayabadde kubanga mwali mwabude nga temutegedde muntu ki asobola bibavunulya bulungi nnyo kale bayinza okuba bivunudde nange nsemu bajjunnyole bulungi nnyo muleka mukitegere bulungi nnyo ndaza mukifunye bulungi nnyo omusera kati awo wenvudde kati ngenze ku information endala. Alright, bannakampala mwenna abali mukono wa Kiso Ntebe mugenderere nnyo amazzi ge munywa. Nabagambe enzita y'abantu nnyingi nnyo basobola okuyita mu mazzi okubatta. Amazzi agali e Kampala gawunya gakyusa kkala gava ku kkalalesi etaliimu kkala yonna ne gadda mu kkala enzirugavu ne gadda mu yakiragala ne gadda mu etategereka gajja gawunya galinga ng'empitambi. Kino nakiba postingire mwakirabye njala bategeeza mwenna mwegendereza abanywa amazzi nti amazzi ga Uganda tegali safe. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation si malungi kunywa kuba gajja baleetera ebintu mutajja kutegeera. Wano tuli mu economic crisis nkiddamu newankubadde mulaba ebivulu bigenda mu maaso embaga zitinkanga obutiko naye ebyenfuna biri bibi nnyo mu Uganda to the extent nti ebitongole byaggalawo lwakuba tebasobola bategeeza nti byaggalawo. Nkiddamu ebyenfuna biri buli mu Uganda to the extent temujja kutegeera olw'ensonga nti kati baateekawo buli kimu ekibuzaabuza media muleme kutegeera. Amazzi gaagano amazzi gano machafu gava mu kataafu gaavo gava mu kataapu naye amazzi machafu. Kati mulowooza munywa amazzi kumbe munywa sewage kennyini gwe muli mu kunywa. Awo nvuddewo njagala kuyita mu bwangu. Kano njala kagende gye muli mwenna bentegeeza nti eggwanga liri mu ntatala byanfuna. Nfunye information okuva mu bitongole by'enjawulo mu gavumenti enfuye ekimpatiira ngera bategeeza ne parliamenti yennyini terina wadde omusimbi ogwa terina dde ensimbi nga wetwogerera bame ba parliamenti bamutaba ku byala batakyajja tebanafuna musala teguliyo ne commission tebamufuna ne sente batulya mu kike zimu tebanazifuna ne parliamenti terina sente lwakuba tebaagala kyogera. Mujja kirabanga ne masaduli ntakyalabika nnyo ku media kuba talina sente za gaba nezitambuza ekitongole teziriiwo ne masaduli bwawerawo sente abeera akagatambula ennaku zino sente teziriiwo parliament ekyanyuma ne sente ziriwo kati kino kitwala ludawa. Ministries ezimu ziri dormant kuba tezirina sente. Ab'amagye nababula mu Somalia ekiriyo kifumba motoko mu UPDF bo baasirika naye kinaddako mujja kiwulira bano basuubira ndi bagenda tambuza ensi nga terina nsimbi mbagende parliament kenyi terina sente. Abakozi ba gavumenti abasinga obungi bali bagenda mu kulima kyokka taamu zigenda kudda mwezi okusomesa mujja kulya nga bakasomako wiiki 2 wiiki 3 abasomesa batandika okwedima abasawo beedime poliisi yeedime ekigenda okuddako mugenda kitegeera kubanga tebalina sente. Twadde tuli awo ne bapostingira nti mwenna abali mu Dubai oba United Arab Emirates okwetolera mu bwakabaka obuli mu ggwanga eryo. Nafunye information endaga nti embassy ya Uganda mu ggwanga eryo oba ne consulate bigenda kuggalwawo olw'ensonga nti bakyalina nsimbi zisasula renti zisasula bakozi zisasula masannyalaze mazzi na buli kimu ekikozesa mu bulamu obwa bulijjo.
nabagambye nti era embassy eno eneetera okufuulibwa bed space gye bujja katono nnyo kubanga ye nga ambassador oyo wannume ekibedi gakabaga akomba musajja wattu naye tetaziraba kati njala bategeeza ebintu bino mu biranga by'okuseka. 1 Museveni yaleeta ekizibu mu ggwanga yakola ensobi mu economics nti ye yagamba seera kyolina ofune kyotalina ekyo mu economics kikyamu. Mu economics tugendera ku demand bwe bwetaavu obwetaavu bw'ekintu bwe bubeera bwekitegeeza gwakifulumya olina kufulumya kingi nnyo olyoka ofune. Museveni yagamba nti gwabeera obwetaavu bw'ekintu seera ate ekyo ekintu ofune kyotalina which is wrong. Eyo tamu economics teriyo kubona bagamba no brain is a monkey. Economics basomwa lutalo na mundu bwe mbanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai economics omutufu bwati bwasoma mbanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai nefuna bakasitoma 20 ku lunaku siteekeddwa kuseera kyayo no mujja ku nnusu ko muteeke ku 15. Nina ku making sure nti ngule binika esinga ku yebikopo 10 so that bakasitoma bali abeyongeddemu 10 nabo osobola basavinga ku sente zezimu. Demand mu simple terms, the demand determines the supply. Nti obwetaavu bw'ekintu bwe wuyimirirako obungi bw'ekintu ekifulumizibwa so si nti obwetaavu bw'ekintu ate kyongezo ensimbi no. Kati Museveni yagamba nti seera kyolina ofune kyotalina ekyo kikyamu economics tekiriyo. Bw'obadde otunda ebikopo 10 ebya caayi ng'obitunda nusu 10 bakasitoma beyongerako obwire bafuka 20 caayi tomuteeka ku 15. Oyina genda n'ogula ebinika ennene ejja mu bikopo 20 n'osigala nga caayi omutunda ku nusu 10 kuba bakasitoma beyongeddeko era osigala ofuna. So nga ate bw'onoddira caayi ebikopo 10 bibadde otunda nusu 10 buli kimu n'otunda 15 bakasitoma bagenda kati Uganda kirimu. Do you copy that? Mwasoma economics kati bwebuzibu obuliwo era essaawa yonna mukyawoza Dubai embassy nyingi zigenda kuggalwawo nga ne banasemba kumanya nti ambassador wa Uganda Bungereza naye olumu agira n'abula ku embassy nga taliiwo n'abala bangi nnyo bagenda badduka ku mirimu mpolampola badizaatinga kubanga tewaliwo ssente ziddukanya. Gavumenti Museveni yakola ekintu bwe kiti ensobi yalemera mu buyinza bwamala okulembera mu buyinza n'akulembera ababbi from day one ne babba ssente. National Reserve eba Central Reserve terina ssente zonna. Commercial banks tezikyalina na capital waazo ssente baazibbe mu commercial bank kyovula nti bwote bank eyagala nnyo abantu abadepositinga sawa zidrawinga withdraw kwe kujjayo ssente deposit kwe kuteekayo ssente ng'ozitereka kati bank eyagala nnyo abatereka okusinga abajjayo. Yesobola kyogera mu bank wegala milioni 10 kyasobola zijje mu cash bagamba linda lirimu ekisenga olunaku luziba kati ne ATM baziteekako limiti ssente z'odudongo olunaku. Mobile money bamuteekako limiti ssente zonna okududongo kubanga Central Reserve teriyo ssente. Central nabaga Central Reserve yadda kwokero house ssente zonna nga bazikuwanya ku border points mu Revenue Authority wonna we ziri ssente zigenda kwokero house gye bajja ssente zisasanya okulamu kazambi waabwe ate ssente tezimala. Kati kiyakola kiri bwe kiti mu simple terms, you can't spend much than what you earn. Tosobola kusaasanya nsimbi nyingi nnyo kusinga ssente z'ofuna. Bw'obadde ofuna emitwalo 10 olina okusaasanya ssente nga tezisukka mu mitwalo 10 kubanga z'ofuna. When you spend much more than what you earn, that means you're a thief. Weetaaga okunoonyerezebwako. Bw'osaasanya ssente zisukka mu ssente z'ofuna omwezi obeera mubbi. Kiba kitegeeza balina okunoonyereza kumanya nti ssente endala ozijjawa ezitopinga up okumala ebizibu byo. Kati gavumenti ya Museveni yaddira buli muntu yenna muvuganya n'asalawo muwe ssente asirike. One omuli abopposition omuli abakolako mu gavumenti ye ng'ate omuyeekera n'abasasula buli mwezi babeera ku payroll n'ateekawo bala DC n'ateekawo bapiso bafuso bapuso bapigi bapuso bonna n'abateeka buli wamu osasula. Naddira n'asaasanya embassy buli nsi yonna wasobodde okuba nti ayagala interest z'abainvestor n'abateeka eyo kyokka nga ssente zigenda okujjukanya embassy ezo tazirina. Naddira amagye g'eggwanga n'agateekamu forces ezize n'ateekawo Semwayi Iso Seso Puso byonna n'abiteekamu birina okufuna ssente. Kati n'abanga alina okuteeka ssente mu Banyarwanda bayingiza eggwanga okukompromisinga okukwata ettaka okulwana entalo e Congo okulwana entalo e South Sudan okufacilitatinga Rwanda Somalia Ethiopia n'abanga yagaziya expenditure ate income nefunda. Omanyiza njala basomesa ebigo buli muntu akitegere bulungi nnyo. Kati Museveni yagaziya ensaasaanya ye ate nyingi zayo nefundira ddala to the extent tugikubye ekigegudde.
The fact is, over the real reason as to why into omusajja ono economy agisudde, one, ye was a sente nyingi nnyo kati ali ku limit esembayo mu World Bank tabakyasobola muwola kubanga ali muki babayita baani babayita defaulter mu World Bank mu 7 defaulter mu IMF mu 7 defaulter tasasula kati takyalina banki mula sente kyalina okukola kuchunya mu bannayuganda kubabba mu sente aliyokasasula nenge ebyasobola takola ki tabirina kati awo wali ekizibu yagazi yensaasanya y'ensimbi nga nnene nnyo ennyingiza neefunda nitugikubamu ekituli kata kyasobola kufuna sente alina kuchunya bannayuganda alyoka afune sente naye ng'ate ebitwala sente bingi nnyo ebizingiza bitono nkiddamu ebitwala sente za gavumenti ya Museveni bingi nnyo n'ebizingiza bitono nga nekyandibadde kiyingiza sente yegwe munnayuganda naye ate munnayuganda tosobola competing na muntu mugwira addukanya business mu Uganda kubanga tasasula musolo gosasula musolo mukitegedde bulungi nnyo yeyo simple mathematics kati anytime edongo nti embassy mu yafuse bed space temwewunya bajja teka ko officer katono kubuzaawo bamanyi Museveni nakuzomoza next week oba ya next week ayinza ogenda ke Dubai doza ayinza okusabayo ka offer biki okula nti taswala nnyo embassy okuggalawo nenga neda nyingi zigenda kuggalawo ne ba diplomats bangi bagenda kutandika okudduka kuba tebalina musala kimu kitegedde bulungi kati mulowooza mwe mukola bitambula bulungi nnyo reason as to why bintu bino bitambula yesonga lwaki bakyajja mu kind box ko kutiisa tisoleme kwogera ku nsonga zino kubanga bakimanyi kyokola kyamaanyi nnyo mukitegedde bulungi nnyo so abasajja eyembera jimbatuusizza mbuli ali ongoloza mbu tokyakola mulimu mukola bulungi nnyo kyagula nkuga nti tulwane mpaka last awo nvuddewo katuwuliriza ngenda kuzanya ka video kano nenjagala omuntu yenna ofuna ebintu bino bibiri ekisooka mu bulamu omuntu bw'afuna ssente ayagala nnyo okubeera nga mulamu era basinga obungi mugula life insurance abalala mubeera ne medical insurance life insurance osobola okuteekayo obulamu bwo n'obuyinsuwalinga nti bwe bafunye ekizibu ekiti family yange mukisasula ssente zonna nezimwongeddemu nti ye egyo tutala life insurance waliwo kye tuyita health insurance nti osasula eddwali oba osasula insurance nti bwe mba ndwadde wa family yange teyeetaaga kusasula ssente batola ku ezo bintu bibiri byanjawulo kati waliwo omusajja mu Faransa mugagga yasasula insurance n'ateekayo kye tuyita life insurance ya bukadde na bukadde bwa $1 nga bw'afa ssente zino family egenda zifuna kiki ekyaddako gaayo ono yakola obusiru ayina abangi mulaka mwabukola nnyo gaayo ono yamanya nti ensi yalwana n'essenyiga 19 bwepo n'engemeso zonna ezaaliwo nga abasajja bana bakola engemeso zino bateeka ebintu bino ku website ne bagamba nti bakugema bino bye biyinza okuviiramu era ne bagamba tebalina buvunaanyizibwa kusinga bakugema kiku kyekikutuukako bagiteeka ku mitimbagano wonna baga nti fe tukugema senyiga 19 ebikuvaamu tetuvunaanyizibwa ku byo ne bateekawo n'obukwakkulizo obukulaga nti bino bye biyinza okuvaamu mu bintu bino naye ng'ate balina okukola kye balina okugema kati gaayo ono yakkiriza ye n'agenda wiringire ne bamusibaga bamala omusibaga munnange ng'afa famire ng'ekireyiminga mbu oyagala ssente ze babagambye nti ekituufu kiri nti tetugenda basasula millions and millions atalamuzi yasasula ensonga nti yagenda okwegemesa ng'amanyi kiki ekyali ku website babaga nti bakugema tebavunaanyizibwa ku bivavu nkugema kati ebyamusse tetuvunaanyizibwa ku nsimbi ezo kati buli kimu kiweddeyo tubanjibwa n'abala bangi babikola ka video kaakano kankabazanyira mutegeere mulyoke mutegeere kye tubagamba nti bwe tuba tubaga temukola kintu gundi mubeeremu n'amagezi kankabazanyira. Dr. Peterson Pierre with America's Frontline Doctors bringing you today's Frontline Flash. So in France, there was an elderly, wealthy businessman who got out life insurance for millions of dollars. He got the COVID vaccine and he died. So the life insurance company is not paying out because they decided that the COVID vaccine is a medical experiment and death from a medical experiment is not a covered entity. Furthermore, even the judge says that the side effects from the vaccine are well known. They've been made public.
There's absolutely no way that this gentleman could not have known the side effects. He willingly chose to get the vaccine, and he died as a result. And because it was a choice, they're calling it a suicide. And suicides, along with death from experimental drugs, are not covered in life insurance. So I know what you're thinking. Oh, that happened in France. Sigenda kidambuli omu weterewo kyoyagala kulenga abantu abakulu. Kale kanyere ku information tudduke kubanga tusigaze dakiika 3. Alright. Iyo diversion ibagambye economic crisis ibagambye biche bifacinga imwa atugenze ku Nambole. Ettaka Nambole njagala munjulire ng'abantu abakulu babadde wano. Ekisaawo kye tukitto ku ttaka lya Buganda. Nabulira story ettaka eryo buli kimu kiriwo. Nemba gamba nti ekisaawo kino nga kikola kyakolebwa perimeters yetuyite bisaakate byasookawo nga tekyafikitinze bantu balirawana balisigaddewo. Naye we twogerera essaawa zino Janet Mohozi n'abasajja abali mu State House mu mafia baagala twala ttaka lino. Before bino biranga tebinajje beko no betinga ekisaawe Nambole. Already baali bazimba ddanga babeetolozze ettaka lya Nambole limu balitutte. Ne basibirayo n'abantu. Ba state agents, ba state mafias. Era bino nga tebinnabaawo kati bino beekwasa mbadde bali innovating nga sibe bazimbyeko ettaka lino baagala ditula nga limaze kuzimbibwako kisaakaate kyonna. Naye bino byonna bigenze okubirawo nga okuzimbako ebisaakaate bino byatandika dda ba individual muno nga bikulembeddwamu ba state agents nga baliding wa Muhozi ne Janet ne Museveni nga beekwasa mu simu bya kisaawe kumbe bananyine baagala kutwala ttaka lino. Otwogera abantu abali kutakulika ettaka lya Buganda kuliko n'embuga za Buganda n'embuga y'omuzimu gwa Nambole. Abantu abasoba mu 1500 tebakyasobola kufuna access we bayita. Babasibirayo. Babawadde ennaku balyamuke then bamala okukola ki batwale ettaka eryo. Kino kyenjogerako nkibategeeza nti tosobola kuddira muntu n'omusibire kuwa badayita ng'ate kubo n'abasooka okuzimba ekisaawe perimeters ze baazimba zali tezituukawo. Ekigendera kyammwe ki? Abasooka okuzimba ekisaawe China perimeters ze baakola oba ekisaakaate kye basooka okukola kyali tekiyiteyo gye muyisizza kisaakaate kino. Waba muyina personal interest buli kimu mwagala mukitwale. Ne basajja mmwe ettaka lino bagenda baziika nali kiki? Kubanga oli omwana bwe yakuba essimu yaŋŋamba nti omulambo gwayita mu kituli neebuuza yi omulambo guyita mu kituli kitya. Naye kambazanyire ka video kantuve wano. Kakano mulyoke mutegeere ensi bwetambula bano abasajja b'ettaka bagenda ditwalawo bannange. Kakano abatuuze ku kyalo Katooke ekisangibwa mu zooni ey'Ekireka mu Wakiso bawangalya ku bunkenke olw'abaddukanya ekisaawe ky'e Nambole abasiba ekikomera okwetoloola ekyalo kyonna ne batalekaawo na mulyango we bayitanga akati bayita ku kigoma ekikulukusa Kazambi. Bw'owulira nti abatuuze ku kyalo Kiramba beeyambisa kigoma ekikulukusa Kazambi ng'ekkubo okuyingira n'okufuluma ekyalo oyinza okuwakana okutuusa ng'olabyeko nga babikozesa. Bano basoba mu 4,000 okuli abasuubuzi abalina okusobola ebintu ebweru w'ekyalo kyabwe, ababeera abalwadde, abaana b'amasomero, abakyala b'embuto n'abalala. Kino bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga nga mmeeya wa munisipaali y'Ekira Ssaalongo Julius Mutebi bw'annyonnyola. Addemu abantu abawera 2,000 kati bayinza okuba balimu abantu nga 1,000. Naye bwe baba nga balina abakyala bagenda kuzaala n'omujja kulabayo n'abamu abali eyo munda omukyala gwe yakazaala bakamulongoosa bamuyisa wano ku bibaawo. Waliwo abantu, waliwo omusajja omukadde yafudde yadde wa myaka 11 babadde bamuyisa wano mutwalanga mu ddwaliro n'okumukomyawo. Kati yafudde omulambo ne kofini byayise wano. Bino bye bituli bibiri gavumenti ng'ekozesa UPDF byalekera abantu okuyita mu kino ekiri wano n'ekiri emmanga. Abantu ba wano abaana abagenda ku ssomero, abalwadde, abalamu abagenda ku mirimu okukola n'okudda wano lyekkubo we bayita. Naye nga bannayuganda kubanga bwe baakwata ne bagamba Bannambole bonna tebabagala ku ttaka basinga kukwata bweyogerere gye baakwata eno ffe tutwalabayo ku mawulire gaffe nga batukutte. Naye lwaki batugayo ntuyisa mu kigoma ekyo? Kati abaana babadde bagenda ku ssomero bambadde byeru bajje nga bonna baddugala. Kino kyalo Kiramba era mulimu polling station namba mwe balondera. Gavumenti weegazedingira polling station nti eri wano kitegeeza omuntu abaaliwo abamungi nnyo ddala era ye space gye tulina ku side zene Katooke awalonderwa.
Ono agamba nti embeera eno abatuuze gye bawangaliramu eraga olutali bwenkanya gye bali era nga ne gavumenti eringa eyabeerabira kyokka nga basasula omusolo era ne basaba gavumenti ekaka abaddukanyisa ky'e Namboole bawa abantu we bayita. Wonna baggalawo basooka ne balekawo geeti ne balekawo emiryango ne bazimba newalirawo nera nga batuwadde essuubi nti paka ng'omusango guwedde nga bafunye bwe bazza abantu bajjanga kubaleka bagire nga bayitaawo naye bwe baamala nawo ne bazingizaawo ku mmundu ku mudumu gwa mmundu n'amakuba gaali wa geeti ezo ezaali nazo ne baziggala. Ng'era erabika ndowooza yatwerabira kubanga kino ekyo tuliko ffe tetukimanyi. Wantu we tuli si ngeri gye baga nti wa Namboole naye nga si wa Namboole. Era emisango gikyali mu kooti naye kati tetumanyi era we tuyita we twayisiza ne mukadde waffe nga atufuddeko twamuziise ejjo. Omusajja emyaka 15 yafudde bamu ku bantu abadde wangalya ku ttaka lino. Omulambo gwe bagujje mu keesi ne gusooka kuyitawo ne keesi ne bagiyisa mukyalo kiyage nti omulambo gwayise mu kituli. Jjukira bagendera Kasirya Namboole perimita zaali teziyitaawo. Ne simanyi basajja mmwe mulowooza lunaku ki ettaka mulitwala ludda wa? Mutwala ludda wa? Buli kimwagala kitwala. Mutugambe nti Uganda buli omu mwe ssente zafulume tunoonye gye tugenda okugula ettaka ewalala. Ne mwe mulina waakeedi, mwe mulina amataka, mwe mulina buli kimu, ssente mugenda Jeneti oyambala empale mmeka maama? Jeneti olya emmere olya essowaani mmeka? Osula ku bitanda bimeka? Jeneti osomoka oxygen chupa mmeka? Museveni biki mukola bino? Musula ku kitanda futi mukaga ku mukaga. Muina Museveni olobona nga 18. It's okay, no problem. Eyo kizibu kyo. Jeneti olina abaana basatu. Naye ebintu byonna zaakeedi zimoolo amataka ente embuzi enkoko buli kimu bino bigenda bitwala wa? Muloza kadaba muwenguzi. Emikisa gye mulina okuba nagyo gijja abantu nga bali free mutima gwabwe. Niyo omuntu n'omulambo ne gugenda emagombe nga gukamwaguyisiza mu kituli. Already gye gulaga kugenda kusanga bizibu mu ttaka. Muguyisiza mu kituli musuwe kiki. Bagu kichenyo kyembuuza. Enensi tekungula tugikyalako bukyasaako weyagivira tuli mukka. Muina mayo bakuziika mu futi nnyako mukaaga simple as that. Tulina kitana kyogenda kweyongerako. Emmero lya suwaani emu ne olya chips tosobola kulya omonde busatu butando enkoko olya kisambi kimu ne muvulubana n'ensi no mugenda mwaki mufa n'ensi yaki. Muli mukutta abaana b'abantu kati baba abantu 10 nyamba sibiddeyo bagenda kuyitawa. Gosula mu state house amagulu gatadiru walugulu mukunyampulukuka omuko kulemedde mu kuzimbiza amagulu guzimbiza amatama n'envizize kubanga buli kimwagala mu kitwale. Jangu nosule ku state square woteke ekitando mwete osula mu Kampala wakati ensi mwagitwala. As simple as that. Kandi kyekibuga wakati eri entebe wala nnyo. Jangu mbere ku state square ne bombo tekewo kitanda awo mumulyoka mufuwa omuka mutegere nti ensi mwagitwala. Buli muntu mufudde buli muntu muledde stress abantu badduse mu nsi because omusajja olwadde yafudde myaka 15 ayise mu kitu ngale mugenda jalaga mu mutana bagenda muteke naye agenda sanga ebizibu kiki naye gwotu wabuza lwaki oyina enjovu bakuzala n'enjovu yo kubanga bizibu mizimu gibadde temuwulira mulete kitana mu kijje mu state house sente mu kirete ku state square mbamubeera mu ensi ya mu mute bamubeera mbamusula ne buli kimu kifudde kyammwe ensi mu gifudde kyammwe buli mwe muyina mundu mwe muyina buli kimu muyina amateeka buli ttaka lyammwe bayida wale mbadekamba jukize ekintu kye bayita essa muyina essawa ku ssimu muyina essaa ku mukono obudde kintu si kyangu time egenda kutuuka nga buli kimu kirina okudda gye kirina okuva ate eno Buganda eno Uganda Amini yaliwo Obote yaliwo Mutesa yaliwo Binayisa yaliwo Lule yaliwo where are they? Amini yaliwo where are they? Time agenda tuka nga tumulina control ku kintu kyonna. Buli kintu kigenda kudde mufa kigenda kudde buli kyesetting bulungi nnyo mukolekeraawo okutulugunya abantu. You are nothing temulina buyinza ku muntu Katonda bwe yatonda ku nsi. Ni mutulugunya omuntu omulambo gweta gute mu kitoli. Sincere omusajja olodi yafudde agenda bagenda mutekota ne respect jimwali mwadde omusajja ayitewo agende jente mu muziki already asoso kuyita mu tanufu ayita mu switch kubanga buli kimu kyagala
mumutunda matagalo tamafu mumutunda simanyi milk simejes ali simanyi ona ni fresh dale mumutunda buli kimu munatera tuguza na munatera kola factory za oxygen ngazana za mumutunda oxygen nange muntu yajiwa. All right, katugende neno kati buno baka jara bugende bana Uganda mwena both abali mu diaspora n'abali wa Kampala mu Uganda buulize bulungi nnyo. Ntegezeddwa ko kusinzira mu drone zange ez'enjawulo mu mpuuna malungu zingambye tegeeza bana Uganda ganna bugisi mufungize bazokusenga labizayo badde ku original otherwise benenyu ensobwengo bwa rais bajja kakkana nga bafuuse empunga byo ya mu nsi yaabwe. Wotwongerera obukodyo bwongedde mu bungi bw'okutwala amataka gammwe nga temumanyi naye kati kamba buuse nga obudde bukyali. Ntegezeddwako mu abalina ennyumba z'abapangisa nga mupangisa abasajja abagwira bwepo ne bannayuganda abalina ensimbi. Mwegendereze nnyo nga mubapangisa ennyumba zino. Ajja kusaba contract nga it's a long term contract yasasudde emyaka 3 oba 5 weesuleegwa nagamba omusajja profiling details z'ebizimbe byonna ettaka lyo ajje bakololo ko bakutte batwale ettaka lino eno mission weeri nkiddamu. Balandiro zimwe n'abalina ennyumba z'abapangisa oba apartments oba kiki mwegendereze nnyo abantu bamupangisa properties zammwe. Nagamba nti nza kati ate ennyumba eno nga bwefaanana sijjagala bwetu zengenda kuddamu ngi renovating najja nayiwa material n'akyusa ennyumba. Ennyumba bagikyusa nga agenda gikyusa dda for good agitwale kubanga mission eddako bagenda kusetinga fire bakutte olw'okuba mwakola long contract bagenda mulandiza ne bawuliriza ne bakolaga ne police n'amagye n'essaamu ne bakyusa buli kintu kyonna ekiwandiiko ne beddiza ebintu byonna byonna nga biri. Ekirala bangambye mbategeeze bannayuganda toddamu kulaba empuuna malungu oba ayogera Luganda oba ayogera Lusoga nadda nti njagala kunjazika ttaka ku looni oba ku liizi. Ettaka lyo lisigaze akakodi akalala kukutwala ettaka kye bayita lease system. Mbwe simanyi njagala kujja kulimirako wano kasooli season 4 ekinava mu season 4 kijja kufula longota mu season ng'ofudde ng'ettaka balitutte kubanga bana basajja bayise mbukodyo bungi nnyo okutwala amataka gammwe kati kana kakoliko mbadde temumanyi ako kutwala ebizimbe nako kubatawe po n'akaliizi ako kujja okupangisa ettaka mbalimirako oba akolirako business. Maama taata ogenda kuba kifuye muki ogenda kuba kifuye ogenda kuba kifuye nga kigenze ng'ettaka lyo balitutte era ng'ogenze. So mutegedde bulungi nnyo mwebuzaabuzanga abafuka abaana bantu mbiwulira naye ate mbeerako bino temujja bisanga ku TV ze Uganda muba leedi waliwo kigendo kigamba nedda kubanga batyo byogera. Abantu bangi batwaliddwa amataka gaabwe abantu bangi battiddwa. Kati kuliriza nnyo ezo contract zonna ze musawa abasajja busime myaka 3 bagenda kutta ennyumba bagitwale n'abantu babasaanyewo buli kimu kubanga ino information eriyo ku ground kweri. Mwegendereze nnyo mwenna. Ekyokulabirako musajja mukulu Kiwalabe Male ayagala kutta mwami Bukenya mwami Lubega emmengo wano isimbu Muganda yiitere Muganda kati Kiwalabe Male kinabawa kinyini kati abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo mu Buganda nga bangi baba setting abali mu system eno eyaliizi nkotere ku ttaka nja kusasula oba mpangise ekizimbe ekyo bino bagenda batta era bali mu kutta bantu ekyo mukitegeere. Kati nzizayo ku information eyalulije nakoonako ey'ettaka lya Makindye. Kansubire nti retired Kano mukulu Lutaya Derek kwoli kuno bangambye wasiwe sansa bazino gamba ni awadde lumbuye information sebo mukulu eno nze family zange singo mu ziri Makindye bwoti bwayogera nga bakututte mu kooti ku ttaka lyerimu wayogera bwoti kambalo kiragense kitegeere enaku z'omwezi zaali bibino naku z'omwezi lindako zaali 3 years ago October 31st 2019 gine misango girudde ngoli mu byala ku battaka. Iyo statement eyakolebwa mu papula z'amawulire ye statement esoma bwete wagamba gwe kennyini wagamba I dropped it out of school and I went to the bush to fight for freedom. Now you joking with my sweat? UPDF officers swear to die with the land registrar officer over cancellation of his land title. Wagamba ekyakugoba mu ssomero n'ova mu ssomero okujoyininga amagye g'ababbi mbukwali kulwanirira ddembe n'ogamba nti ogenda kufa n'omuntu naddala abaasazaamu ekyapa kyo
eky'ettaka ly'Emakindi bino byaliwo mu 2019 kati mukulu njala kubuuza gwe bobuuza information bwetambula oyina monopoly ku information okuba nti mulina ssente mulimu state ekisookera ddala omukulu ono famire z'abasajja babbako ettaka zayita buli procedure yonna nga bwenagibalaze era buli meeting gye baatula bamugamba nga you are wrong tolina ttaka sigwe nanyini ttaka eryo liveeko ekizibu ekiriwo tulina enkwezenge mu Uganda nga zaagala nnyo ensimbi n'okulya Buganda Land Board muli babbi mwakafu olumbe n'olukuku famire ya Sheikh Muhammad Bukenya is it Bukenya yes famire ya Sheikh Muhammad Bukenya singa mufaamu omuntu Buganda Land Board yes Sheikh Muhammad Bukenya Buganda Land Board mugenda kubanga muvunanyizibwa kyenkanyi ku buvuyo omwakula ku ttaka ly'Emakindi nkiddamu ettaka ly'Emakindi ebitundu 85 ku buli 10 ttaka lya Bwakabaka era basinga balinako ebyapa balinako ebyapa ebyaliize byakyapa mu ngalo kati mukulu retired Kano nze na family Makindi omu ku bantu abaguza family n'ettaka jjajja wange Emmanuel Jombwe jjajja wange kati bombuza agenzi ya information kitegeza mumuloza mu musingo okutegeera feba tuzalya mu Kampala ndo basita boat tunga ku message kugira mu fridge genda obuuze Emmanuel Jombwe yani genda ku Moland Pop uze takere okuva ku Moland Pop akushero waggulu bali abali nanyinijo mugenzi nsumba jjajja wange genda ku madinisa oli okugukawo ku kalenda wo mukulira fujo mwagala kubbatta kalyamu n'endagaano zonna z'olina nfu nabagamba lisete bwe nali nkola vile mbaga nti mwegendereze nnyo nga mugula ettaka omanyi wanjogera ebintu bino muga nti bannanyedde muze sinywa mwenge nabagawo wogula ettaka sooka onoonyereza ettaka lyaliko nnyini lyaligula akuguzizza aleese endagaano ey'enkadde kati mukulu letadi Kano lutaaya wagenze mubukedde n'okyakyala n'olumba abantu lumbu yabitegedde atya waakali ebyoya by'enkoko gobadde olowooza nti mu Uganda muyira mu monopoly obutafuna information okuba nti TV radio station ezamwasasula baagala kwogera information ettaka lino Buganda Land Board yo kennyini yakola ensobi esooka family ya Sheikh yafuna ekyapa mu ngalo era ettaka ne balipunta nga bali abwe endagaano Sheikh Muhammad kwe yagulira nkadde ku yo era endagaano eno eraga bulungi nnyo ettaka ly'omwami ono Sheikh welikoma ne welitandikira lekulikoma kati gwe kiwakola ogenda mu Buganda Land Board kuyagala kyapa mu ngalo n'obulayibinga Buganda Land Board officials ne babackdatinga ekyapa kyo ekiraga nti go wasooka waawo nabaga mafia ly'emmenga awo so nga ate omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya ye yasooka okufuna ekyapa awo kati gwe n'ogenda mu Buganda Land Board n'owayo enguzi ne babackdatinga ekyapa kyo kizza emabega kibenga kiyita ku nnaku ono omugenzi kwe yafunira ekyapa kyawo ndowooza otegedde mukulu tutegeera bulungi tetunywa mwenge tutegeera bulungi nnyo Buganda Land Board akavuyo akalyawe Makindye ku ttaka lyo n'omusajja singa kufaako omuntu mujja kujja mu kkooti mubitebye kubanga obuyayi bususse omwami ono mu kusooka bwe yali bimusobedde yasooka n'asindika omukyalo ono nga yenna nnyini kumbe yeebuzaabuza naye ng'ate ensi emumanyi bulungi nnyo kati n'ensobi endala kiyamaani ono Chrysostom Wakayamba Saalongo naawe singa famire y'omwami ono efunamu obuzibu nga mwabikoze ono Saalongo Chrysostom Wakayamba oyo ekiyamaani avaako emivuyo gyonna ejyokkola endagaano ez'ekiyeyi oyo Simoni Chrysostom Wakayamba Saalongo yekiyamaani w'ekitundu ekyo asaana kuba miggo era asaana kukwata mwana nagisi mufungize ne Buganda Land Board mmwe mwagala okutiisa famire y'omusajja nga mwakola endagaano enfu n'okubuzaabuza ng'ate kimanyi bulungi nti waliwo endagaano enkadde eziriwo eziraga nti oyo musajja talinaawo ttaka Buganda Land Board ne chairman ono mumuvaako obuzibu kubanga endagaano ekitumu kimanyi ettaka lya musajja yaligula kati mukulu Wakayamba Chrysostom Wakayamba Saalongo sebo weteketeke emigojo jijja tenga jiriko ne fili bajja kukuba emboko nga n'akabina kakabikule bakuyoka amazi bakuba emboko lojja okudda mulayi mutukoyo kubba ettaka ly'abantu kati bwe tuva awo omukulu ono mu kusookera ddala lutaaya yakozesa omukyala
mbu yenna nnyini ettaka kumbe ye yali ayagala kusooka kuleeta mukyalo gw'abaafuwadingayo nga yenna nnyini ettaka naye ate oluvannyuma ne bimukyukira nga tabitegeera bigenda okuzuuka ng'ate ye kennyini yali abagawo ekikolwa kino ndoza mutegedde bulungi nnyo kati omukyalo ono gwengendo balaga y'omu ku makyala bamuyita Nakayita Opista ono Nakayita Opista yajja yasooka okweforwardinga ngera ababbi b'ettaka babeera mbu yenna nnyini ettaka kyagenza okuzuuka oyo Nakayita Opista mukyala Nakayita Opista oli mukyala Muganda ate oli mukkiriza swaza Katonda mu bufere bwo naawe ekyapa ekiriwaawe kisoma mu mannyago naye nga ate okimanyi bulungi ettaka mwalibba ettaka mwagala kubba ttaka lya mugenzi Sheikh kubanga mukozesa amawulire mukozesa ensimbi omukyala Nakayita Opista y'omu kubeefula ne bananyira ettaka eryo nga oli omusajja gwembalaze ono meja eyita Kano litadi Kano inda kumayinza embawo ebintu byokubirako information ono gwe yasooka okweyubuliramu n'alyoka agamba ettaka lirye ng'ayagala kubba ettaka lya Sheikh kumbe ate omusajja no musiru mu kusooka yajja kusaba kkubo era omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya yali awuliwiringi omuwe ekkubo naye omusajja ono ngolooza ndookuba ali mu UPDF ye n'asalawo ate afaana deodorant bannange fesi z'aba deodorant ono omusajja ate ndaba afaanamu gundi afaanamu foma HM wa Simaka deodorant tabanga ni ate ono baga Muganda ate oli ono afaanamu deodorant wait a minute tabanga mulimu akagano afaana deodorant aliganyira tabanga afaana deodorant aliganyira ng'alimu akaliganyira ono ndo yali mukubba ettaka omukulu ono so no n'akozesa omukyalo oyo Nakayi ne Buganda kati omwami ono ye mugenzi Sheikh Muhammad Bukenya omugenzi era ng'ekyamutisa ly'ettaka lye musajja wattu yajja ku nsi n'akolera abaana be naye ne bamuvumiza omusu olw'ettaka we twogerera ettaka lirireesa obuzibu nga n'abamu ku b'Enganda bakubiddwa migo mizibu nnyo ku lw'ettaka lye yaleka kati omukulu oyo yali mu buvunaanyizibwa okwagala okutwala ettaka lyawo kambwongere information TV ze Kampala zaafuka z'abayaayi z'abanyampi TV ze Kampala kati kansokenzanye ka video kano ndyoke mbalage omukulu eyabadde mu lukwe olwakubye omuvubuka manyi mwe tebajja bwa information kati ne video mubakubidde abooluganda ngenda balage yamukubye mu munoonyi Steven Bukenya muddu awulira ngo nomukulu w'omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya yakulembeddemu abooluganda lw'omugenzi okuli Mariam Nakajwi umalo kagolo n'abalala abakyakalambidde nga bagamba nti sibakuba ku ttaka erigayibwa okuba nti Kano Dick Lutaya alibagobako ng'akwesa ekifuba ettaka eryogerwako lisangibwa mu Kereziya zooni emakindye kakupi 20 emabega nga tutuula wano ewa Sheikh Bukenya ne tutambuza enkiiko zonna abaana baffe bonna bato baffe bonna embaga zonna ezikoleddwa emikolo gyonna egikoleddwa nga nkakasa nti wano weewaweesaawulirawo olutalo lwonna ategeeza nga bali mu bweraliikirivu olw'engeri batisibwamu nga waliwo ne munnaabwe yakubiddwa bwe yabadde agezaako okulabula ababadde baleeteddwa okulambula ettaka eryo ayita ono ng'amuyita okuteesa olwagize bw'ati yamusisa obusisi ng'amukuba munda yamukubye munda ng'atandika kukuba naye bwe yankubye mu mbiriizi muno ku magulu w'amawuggwe eno kuba bwe njogera bwe ntuula numizibwa bagamba nti entalo z'ettaka lino zirudde nga kiganyibwa nti zezaviirako n'omuntu waabwe okufa kyensuubira nti gavumenti yandivuddeyo mangu tekigasa kuvaayo nga bamaze kutta muntu balaza ebiwandiiko bibagamba tebikwate ku ttaka eryo endagaano tuzirina kwetwagulira ebiwandiiko byonna tulina kwetwagulira twagula omwaka gwa 1999 Uganda nga yagulira wano Lumiza ssente w'ekyalo kya Kereziya zooni Chrysostom Wakayamba okubeera ne kyekubiira ate nga n'ebiwandiiko bye balina yabiteekako omukono tulina ekizibu kya Wakayamba kiyamani Chrysostom Wakayamba Wakayamba tokyalina kyogamba bantu ku buli ato n'obubbi bw'okoze Wakayamba musajja mukulu naye obusente bwamumalamu n'otuuka okwegaana kitange nyabo w'ekitiibwa minisita w'ettaka
naye kati mwadde musuubira ono chairman ennyenga ye akayamba azini akayamba abadde agenda kukola ki ekyalo ekyo mwalonda nomuno wa chairman ngamanya ge ye wakayamba azini wakayamba buno obuyamba bumanyi obubeera mu myala gyo mu Kampala ne mu bidiba azini wakayamba n'obwakayamba omwadde musuubira agenda kukola ki ono kati ono yakubye ono mba munoonya ono yakubye muganda wammwe mayinze information egifuna ono yakubye muganda wammwe oyo ali mu saati eya checked oyo nagalevu ye akolanga boyfriend w'omukyalo oli Nakayi gwembalaze oyo yakubye muganda wammwe mba munoonya yayine mmwe myufu gimulinganga yayine mmwe myufu gimulinganga ennyanya oyo nyine mulinga katoke embizi oyo atasala ko nviyo yakubye muganda wammwe oyo okusinzira ku drone zange nga ono yakolanga boyfriend w'omukyalo oli gwembalaze eyasooka okuba nti landlord nga bamuyitamu omuyitamu so kati yo yakubye muganda wa moyo temunoonya mula wuyo womusangirako yomukubye emigo gya katale kitegedde oyo yakubye muganda wa mmwe so abasiraamu mwenna muyambe muganda mu sheeka era abasabisa family ettaka balitwala so n'oyo omwami yakubye muganda wa mmwe bulungi nnyo naye kati era kati ekyalo kikumanyi mukulu wakaya era ddala noyo akayamba yennyini liyale tunula kano kayamba kennyini ebo chairman bwatunula yakowa ku wadensi yatwakala munyiikaavu vizibu alina bingi mwalonda ataba kayamba kibino kibi chairman wakayamba ono mukube emiggo n'emyaka asigaziza mitono hano azini kayamba kati mwade musuubiro n'agenda kukola ki yenna yetundiliranga bwalaba ensi yagikoowa ettaka lyatunda liweddewo kati ayina kukozesa bamaje kubba ttaka azini wakaya mwalonda bubi bwe mba mulonda amanya musooke mulonda amanya musooke munoonyereze omuntu gwe mugenda okwesimba okuwa chairman amanya gatege wakayamba imagine wakayamba agenda baya akayamba mukamanyi egundi ebikere bika amagi byo bibika amagi mangi nnyo kati gatuuka ekiseera ne galula kati akantu akalina omutwe omunene nga n'amaaso kalina n'ekyenkiro ekiwanvu bwekityaka kutuyita akayamba kati chairman gemanya ge mwali musuubira lino giri akikere lino wono wakayamba mwali musuubira ki mwali musuubira kiriya okulonda chairman nga omanya ge ye wakayamba era gye muvuja alina okukola kutunda mataka na kubabba mbategeeza erinnya terikayamba ebikere bibika amaggi mangi nnyo kati mu life cycle y'ekikere muva mwaka mu format y'ekyo kintu kibanga akennyanya kirina omutwe omunene ng'eno kirina akakira katono nnyo kati ng'amaaso teganda buluka kufuuka gakinga bubeera n'obuto bunene nnyo bwe buti nga tinafuuka kikere kati gemanya gono wakayamba kati mwali musuubira ono wakayamba agenda kukola ki bukyamani wekya mukuba emiggolo naye ave olumu mwali musuubira agenda kukola ki mbanga muluna musoka kumanya manya ga muntu manya ge yani muganoonyereze erinnya litegeeza ki kati you elected the wrong person mu wakayamba what do you expect he's not going to be wrong, he's the wrong man according to his name mu wakayamba byali bikola lose kyokka kimanyi bulungi nnyo endagaano zonna we ziri backdated Buganda Land Board mu bisiraani mu bisajja by'emmenge ebibbi nemukwata set nemu backdating ekyapa kyono Kano ngate waliwo ekyapa already kirala in fact ono musajja ali ayagala kubo nga n'omugenzi Sheikh agenda mu ekkubo oluvannyuma n'atandika okukozesa ekifuba yasasudde media mbu yeerwa nakabuuza wuzi Lumbuye kati waki wapapadde bw'oba tomanyi Lumbuye oli w'amagenzi ndi civilian nkozesa media okuchallenging goleta endagaano zonna original ziteeke wano nabali baleta endagaano zaabwe nzibasomere tulabane nannyini ettaka as simple as that tonoonyereza ku nkoko byerya kuba tojja jjirya TV z'e Kampala zaafuuka nfere kati fe abatali baffere twagala tubawa information ensi etegere kuba twajja kulwanira abatasobola kufuna ddoboozi essimu yakumuno ku mutimbagano kuweri omuntu yenna anyigirizibwa ng'olina information essimu kuweri teeka information wano bano nja bakubambulira omu ku omu nja kubakwambulira ku omu ku omu oba muli babbi oba muli baffere tujja bambula naye nkutegeeza gwe simanyi retired Kano Kasasiro simanyi Dickson by the way ye Dickson retire the word Dickson you know the meaning of Dickson as in Kasolo kati abetaka ye Dickson Kasolo as in Kasolo oli chairman ye wakayamba two names
omubbi ye Kasolo Dickson ayawandika ebbaluwa z'obufere ye Wakayamba tebigatta ana okunywa mu kumazzi Mukulu Kasolo Dickson Lukano Fime Fere Cafe Lukano ati wa age watu wasobola kufuna sente Mujje mbusimanyi walwane kyakutwa mu nsiko kubba ttaka ly'abantu kubanga oyine mundu oyina se buli mbatu kuba kuwangu dolemedde okubaga Kasolo toyina magezi bamuyine mundu Chairman Wakayamba abbe ttaka ye Dickson baba mwirwane kwanza waizigana amanya nedda esola tumumwana wange Dickson no it is impossible Dickson okuyunga temanyi nabaga mugendeze nyamanya ge batuma abantu gabagobere kati Dickson Kasolo yabbe ttaka mimbu yerotaya oba atayiza kira oli mukutayiza ttaka kubba ttaka lya tuswalako ku myaka jo in fact plot yo eri mabega wa musajjo oli mabega bako wagula plot ngokimanyi bulungi nnyo nti tolina kubo wagula okimanyi n'endagano zikulaga nti endagano ya kuja nazo next video endagano zikulaga nti tewayina kubo wali mabega wa plot ya Sheikh Omugenzi ne family buli omwa kimanyi ku kyalo nono Wakayamba naye akimanyi lwakuba yebuzabuza ng'afukaana aba Buganda Land Board jowenguzi etekenda kuzomwezi ngankadde nnyo okuva ku kyapa ky'Omugenzi Haji ngoza lutegeera nabagamba endagaano enkadde bw'ogulanga ettaka togulanga nkattango tebakuwadde endagaano nkadde yeemala byonna oba ogula ettaka buuza ani yaliko ku ttaka nti egundi endagaano mugiina nti nedda togula genda ononye ettaka erikenga ndagaano enkadde ogula endagaano empya n'enkadde kati chairman buli kimu akimanyi yebuzabuza ng'afuukaana bakubanga ye Wakayamba agoba ku bantu ku ttaka mbuye Dickson Kasolo litaadi konolo mu myaka bali musajja mukulu nno kamubalage nga nfundikira nati tugenda kulwawo tugende tukola ebirala naye n'ensi gyetulaza si byangu mubalage wantu tugende niwe simamu na mbala zedda formation najagireta ku Sunday ndoza kambaleke banemberekereza ena ndabo posting de misana munange zalete ziri awo nga zireta mu kiyamisi kigundu mufere wako no mbomogagga munange nga asasula media zonna ne babloga ba NRM nga bakola kituyita photo edit ekiro nga batekayo ekifaananyi mbwekisaawe nga bwe kiri ekiro bwekifaanana mwafe tetunywa gutese twagala nnyo ebisiikuuse nga naffe tusindika drone zaffe misana nga zikifulumya kino kyekyabwe kyebasasudde babbuloga ze bakitekeyo emisana kyonna bakitekeyo emisana kyankibalage wano ffe tusindika drone naffe ne zituwa ekifaananyi ekituufu ekifaananyi ekisaawe nga bwekifaana wojja kutya kino ekisaawe ekitibwe kifaanana original bwe kitibwe kifaanana bwe kitibwe kifaanana original ffe twasindisa drone zaffe nezikuba ekifaananyi kati bo ne basasula babbuloga baabwe TV zonna ne zireeta ekifaananyi ne babaterayo maye Museveni musajja mugezi ne babbi banne kati bo ne baleeta kino ne baleetera ekifaananyi ekiro ne bakiteekayo okubuzaabuza ensi mbwe ekisaawe ekitibwe kifaanana ekyo mbwe kisa kyali kifaanana bwe kityo mu bwe kityo bwe kifaanana babbuloga bonna baffere ne bakiteekayo ne bakishiyalinga nga babwana haamu kumbe ffe tusobola okwetuukirayo tubalage kikyo bwe kifaanana bwe kityo bwe kifaanana kati tubaga tujja kutegana mmwe tulina eriyo drone zijja tuwa ekifaananyi kituufu era twagenza okuva nga drone situwadde ekisaawe ekituufu bwe kityo bwe kifaanana bintu bibiri byanjawulo zambira bakati muddamu ne muzanyisa media ze Kampala zisobola okukola buli kimu ekisa ffe tusindika busindidde ndigenda mu kitundu gundi
otuwa information eriwa nga batuwa kati kye babasindikidde ekiro kye basuze nga bawana hamu na kino kyekiruwa kyokka nga noono mutamiivu we eyeeyita omusiraamu ebintu bino byonna yabyogera ddala lwakuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba oba yali anoonya ssente byonna yabyogera lwakuba saagala kaza nakabateeredde emisana nakabateeredde ekiro yabyogera byonna bimanyi bituufu naye ndoza tujja kusinkana ku Sande njera kubebaza nnyo mwena ababaddeko n'abawuliriza manyi olunaku lubadde bize internet ebadde bize njera kubaza mwena batukole mu bugwe gumu ku mutimbagano muganda ngepato Uganda nesima gift nenvara nalule espiulia mwasimwe security alert zebalizo abantu era nezituukirira kuba abantu batandise okwebuzabuza nga afuka banaaba abantu bakitegedde kati bino bya ADF byonna omusajja yo wanabi bategeeza bulungi nnyo kati mwebuzaabuza njera kubaza mwena abeera ku TikTok abakola emirimu gya struggle nga mukyalimu amaanyi mwebale kukola mwena mbaagala nnyo enkya pato Uganda ajja kujja ne 360 degrees n'abala mbereko bulungi information mu kyafulonga buli fetu kyali mu struggle mpaka last twako abayayi twako abafere tujja bawo information then ku Sunday ku Sunday ku Wednesday yejjo kubeera program n'amwatulira kibeera kintabuli kya information ngeva mu mmwe mwennyini naye tukyusizza mutugenda kukola bwettu program n'amwatulira egenda kubanga buli muntu oyogera ekikuli ku mutima naye ensonga ezikwatagana ku bantu abali mu struggle naddala ba bloggers please don't comment oba okumuvuba oba okumwogerako ekyo kisigaza oba blogger yenna oba foot soldier tomwogera ku live yonna muleke akole byayagala naye abakulembeze bali accountable for to answer awuli free naye omuntu yenna gwetukola mulimu gwe gumu blogger teri kuddamu omwogerako mumuleke tetugenda mu ntalo z'aba bloggers wano ebintu bina mu bikole bine bisigadde ne okwogera ku foot soldier mubaleke okwogera ku blogger betukola mu gwe gumu mubaleke ebisigadde byonna byogere nga bino okubeera kubanga baba kulembeze bali accountable okutuwa answer n'okutubabuuza ebibuuzo bitegere kati gwe bakufera ettaka bakubasereza visa simayi biki kasasiro yena program n'amwatulira ojja n'oyatulira omuntu n'omugamba ekigambo kyo n'ogenda nga tewali agenda kuvunaana kikirandesa programu eyo oba kiri political oba tekiri political oba kiri commercial ojja kyogere nga bwe kirina okubeera ku lwakusatu naye tugenda kugenda ku Sunday muli mulange Mengo eyolwalira ekomye wano naye nga mutegedde bulungi programu namwatulira kyenjagala okuklarifyingamu ensonga ezikwatana bwe tukola omulimu gwe gumu ku social media please teri kuboogera ku wadde balumba no ekitwa kikansoleze mukabere foot soldier nga ali ku ground oba mmanyiko muze please teri mulumba mu vehicle no tekisoboka ekimufikiwe n'ebisigadde you are free okwabya omuntu mukitegedde bulungi nnyo so bibi mukama bankumira takomera mpeera ebisigadde byonna mukama abankomere mweraba